Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ya byobufuzi. It's controversial, Kiwali political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za Alternative Digital Farida Bikoberege manya gange baniriza tuba tutudde mu buwangwa na nnono olunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 7 kati abayisilamu tuba tutandise okusiiba ennaku zaffe 10 ezisemberera Idi Adha ennaku zaffe za Dhul-Hijjah. These are the best days of the year. In fact mu kitabo ekitukuvu ekyakola ne batugamba nti zino ennaku zisinga n'ennaku ze tusiiba mu Ramadan. So it is a reminder that all Muslims abatanamanya tutandise okusiiba ennaku zaffe zino 10 ezisembayo. We are beginning today on the 7th. Tutambulire ddala up to next weekend. Ennaku zaffe 10 zibeere ng'ate ziwaddeyo nnyo. Kakati the very last day is very important. Bw'oba tosobodde kusiiba nnaku 10 at least olunaku olusemberayo ddala olwo munnaye lw'oba osiiba luba lukulu nnyo. So nja kubaagaliza discussion fasting kabanyumire banaye ba Mukama akuweeremu ebirungi. Here we be manifesting tusaba bye twagala. We are releasing bad energy mu kusiiba kwaffe as we restore our bodies. So abayisiramu mwenna mbaagaliza ekisiibo ekirungi nga bwe tulinda Idi Adha eneetera okutuuka tu sacrificing tuzze eri Omukama Katonda. So nno mwenna abayinza okusiibirako abayisiramu thank you so much abasobola okubasiibulula. It is the day tutandise leero ekisiibo kyaffe mu butongole. So nno ngenda kubanga ate nyaniriza omukulu Mukose Anthony atulamuseeko ayanirize ne muzeeyi Apollo 17 days. Kodeyo bakagwa abakateze amaiso n'ebiwaito nize Mukose Arnold Anthony erira butu eranga mirenteri bwembanga mpwine nga ndi bukalamu eranga ensete de campo eganira eranga bwemana nti muri bakalamu zenawo nkoba nti musengwa agongumale
oba Kibumba w'omu weekend yebale kuyikiriza ife okuba nga tukali balamu nga babakobye olwokutaano lwankizo ine lunaku lwandawulo tuba tulingirira ensonga edigemagana n'obuwangwa ennono empisa obulombolombo nakindi n'olulimi era nga tuba tuli gano mu ntobonkoli nkani studio da digitalk okuba nga tulingirira ensonga eteda nsambo ndala mu mbeera oti neeyo era nebaza imwe mwena abagezizaako okuba nti musansaani obutambi buno era nga mubutwala mu nsi oba mu mpagi ni mu mpango edensi yonna okusinziira yemuli kuba nkidi abandi saaga yampegaano bwankakya abandi buzibye abandi mwakajja ku mulimu abandi mwakayinuka aye okusinziira wona wooli ife tukoba nti Baba Kibumba webale kutulangaza nka kujagala mungane namuseku era tumire omukulu Lale Segujja webale kubanga obaako omukulu Mutale Farouk webale kuba nti otambuza ensonga dino omukulu Don Richard Mukungu webale kubanga obaako mukyana Musoke nkwebaza nnyo bya nsuso William Kakomo webale kubanga mutambuza ensonga zino kwoteeka ne mukulu Kabonge e Japan ne muwongaawo okutambuza obutambi buno n'omumbejja Nandawula Viki mwebale nnyo nyine okubanga mutambuza obutambi buno nemusalamu nemusharinga links mwebale nnyo n'okuba nti mukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziba zizze oba eziba zikutte omugamba mu mbeera ng'eno naye nga tunayanjula mu programu yaffe yalina ensonga zino okwogerako munzikirize nyanirize mukadde waffe taata waffe kojja waffe jjajja waffe okusinziira ku bw'omulaba era okusinziira bw'oba yagadde okumuteeka mu kifaananyi ayinza omutwala mu kifaananyi kya mwannyoko ekya mugandawo ekyakojjaawo ekyataatawo ekyajjajjaawo so mu mbeera ng'eyo munzikirize nyanirize taata waffe nze kunze abataata wange naye gwe ayinza okubanga jjajjaawo ayinza okubanga mugandawo omukulu Muzeeyi Apollo Sebutinde atulamuseeko nonno tutandikiraawo okuwambaza n'okutambuza enteekoteeko y'olunaku lwaleero. Muzeeyi tukwaniriza. Sanyusa nnyo basinkana mwebale kubeerawo naye bali kusindiikiriza kuba kati eggwanga lyatuuka eringa wilibalo bw'owummula bw'oyimbya nga naye ewummula bw'osimbula nga naye etambula. Ekirala tubadde n'akasana nga kangi twebazeeko nti tufunye okukakkanyizibwako wadde katono nnyo si kamaanyi kabadde kamaanyi lwakuba kasanze flying pan ekyamuse naye kakazabukaza naye nga kabadde kakuba kamaanyi. Ekyokubiri twebaze nnyo Mukama nti ebintu byonna mu nsi byasooka okuwa abantu okubalowooleza okuba nti abagemulira ekyokulya ogenda okutunuulira ffe embeera gye tulimu tugemuliddwa buki mugemulirwa kubanga naffe ffe baani mmere ogiraba ettooke osobola ofunayo n'eri ettaano kati ekituufu bantu ebintu ebyo baali badde babikola ki babyebaliza nnyo kubanga kati ngaffe abantu abagenze twetegereze nnyo n'ogenda ng'okolako mu institutions nga UN banka ez'ebbeeyi kulya nsikola ki nsikulya omuntu buli lwalya n'abeera ng'ali herese n'obwongo butereera n'entalo zino zikendeera n'okunyiiganyiiga kubanga tulabyeko wano zi gavumenti ez'abannaggwano ng'eya Bashir toyinza nokukkiriza nti nno naye sente yazirina obwesedde obumome nga bulina mu nnyumba ekintu ne kitabuka ng'abantu emmere tebakola ki tebakwatamu tebalina kale ebintu ebyo tubyebalize Mukama nti eggwanga eryaffe lyanjawulo. Twebaza nnyo twebaliza ddala olw'okuba nti Muzeeyi Katonda akkiriza ne tuddamu ne tusinkana kuba tukize tugaanye embeera yose nnungi mu mbeera yonna bya bulamu bya nfuna bya mbeera za buntu ensi si Uganda yokka naye ensi yonna egenze ekaluba naye twebaza bajjajja ne Katonda abakkiriza ffe tukomewo nga twebalamu sifa abatuukiridde nnyo mu maaso gaabwe naye olw'omulimu ogutwatumibwa n'okuba nti bakyatwagala kwe kubanga tuli wano naawe kera ku makya weebaze Katonda we weebaze bajjajjaabo obasiime bw'oba ofunawo akadde tolinda Christmas oba tolinda mu December gino onyume ku bijja gino onyumyeko nabo gino byeko nabo oba oli awo
bajja kwongera okuddukira n'okumanya nti omuzukulu akyatumanyi era akyatujjukira. Tuleke kubajjukiranga mu bubi bwokka bwobeera mu mbeera ng'ekunyigisa ogamba bajjajja mu ntaase Katonda nnyamba waliwo akadde ako ng'oli musanyu eringi ennyo nogamba Mukama weebale bajjajja mwebale kiba kirungi nnyo ensonga lwaki olaba mwalabanga abantu emabegakaawo obedda oba kati kikomawo ng'oli wabagenda okulya asooka wakaba kenge asooka n'atonyezaako wansi akaba kamera asooka n'akasuulako ku mabbali ne mukulabanga okunonooza naye aba asiima era abaddiza naffe ke kaseera tusiime era tuddize. Tulina ensonga ez'enjawulo zigenda okuba nga twogerako. Muzzukulu wa Kakooto Mbazira akyatuyigiriza Oluganda era nga tukyawoomerwa olulimi Oluganda. Maama wange Tebukoma tujja kuba tulabaawo leero atuleetedde ekiyungu ky'Omuganda kyalibadde ekibeera kitya oba biki ebeera mu kiyungu ky'Omuganda. Tujja kubanga tulaba ensonga eyo. Obulamu bwa Kabaka tujja kubanga tubwogerako. Enjuyi ez'enjawulo zivaayo nga zigaba versions ez'enjawulo. Eriyo abagamba nti Kabaka agenda atereera naye nga ate eriyo abagamba nti embeera egenda esebengerera era nga yeetaagisa kusabirwa naye nga okuddugala kwe embeera yo si nnungi nnyo ddala. Mulongo Kigongo yazzeemu ebimu ku bibuuzo by'abantu baffe ku bajulizi oba kutibwa kw'abajulizi e Namugongo. Ye n'atuwa version eyiye nga ye ate agikubira ku saidi y'okuba nti kati baafuka mizimu naye mutrek ng'omutambula okuva amawanga n'amawanga mugende musinze emizimu mugyebaze naye ate gwe jajja tusobola kuddayo okumwebaza naye nga wakkiriza kati omuzimu gwa Kizito omuto kati mu butongole gwayingirizibwa ne mu Kereziya okuba nti oba oli awo kati saawa zino bwe bamu ku bantu betulaba nti batuukirivu naye nga jajjaawo tomutwala nga batuukirivu. Tujja kuba tunuulira ensonga eyo. Bagambe nga tutabagamba Kabaka bulamu tukyagezaawo okulaba nga tumunnyonnyola era n'okubanga oba oli awo tumuyiga naye nga tunnagenda wala munzikirize nsookere ew'omumbejja asooke ansigira ekifaananyi kye. Wiiki ye etambudde tebiyinza okuba nga si byabuwangwa nanono naye eriyo abalabi baffe basaba ne bagamba kale wadde kale tutuba tunula byabuwangwa nanono ne waliwo embeera yaffe neya bulijjo naffe mugikonanga tomanyi abamu tuddebwa nnyo bwa TV nakugoberera bintu ebyo naye twanguyirwa nnyo era tubiwulidde awo. So simanyi omumbejja bikobere briefly nkimanyi ebisinga wali mu show ya Sunday ku ssaawa 2 ez'ekiro eya Dice yo kati enyumira nnyo era kati alamu ngiteekamu ku ssaawa emudakiika 5 ng'alamu evuga ng'enjuzukira nti waliwo political Dice naye kale omumbejja sooka onsigire gwe wiiki etambudde etya mu bufunze. Wensiga ekifaananyi kijja kuba nsiize ekifaananyi kya politics kati mba nsomodde show yange ey'olw'Essande naye ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yabadde awasona State of the Nation address ng'ayogerako eri abantu abaatutegeeza in fact aba addressinga parliament and the whole republic. So bannaye ebintu bino ebyokugamba mbu nze sigenda kumuwuliriza naye twetaaga okuba nga tuwuliriza omukulembeze oyo. In fact the best way to fight your enemy is to know their plan. Yes. Their next plan. Kati bw'oba tomanyi bajja kukubaka anaweya. So kikulu nnyo okuba nga tuwuliriza State of the Nation address naye ng'era ndowooza leero teyatuwadde nnyo history. Yatugambye he is Afrocentric so it is Africa first. Era natutegeeza nti abadde ng'awulira eŋŋambogambo ku corruption obuli bw'enguzi naye he has confirmed corruption is here. Corruption is here basing on the reports he has got. Era nga natusuubiza nti he is going to crush the corrupt people. Yadde nga si bwe mulundi ogusooka okutusuubiza nti agenda kuba crushinga. Ekyo kyo akijjemu. Buli lw'otandika okugamba abaana awaka timugambe nti siriiyo oba gwe maama n'otandika okuwa omwana akabaluwa akatwale wa boyfriend omwana bamuwa emitwalo egi naye ne bamuwa soda wa 1000 atandika okususpectinga. Tewaliwo mukulembeze nze nsuubira ku African continent alina ideas za productivity zituukagana na za Museveni. Simulabangayo emyaka gye tumaze naye oba abalala bazze bavaako naye tasobola kuteeka kintu mu action. Ayogera bwogezi kubanga yasiga mu nnyumba obubbi buli mu nnyumba mu Uganda. Nanti bwebo bwagambye bwagenda okuwaate butandikira mu nnyumba
osobola okuwamukira ab'owwo tasobola omuze nekulemanga gwa mwezi nekulemanga gwa era wano ekiyinza okuyamba gwe tunulira Kenya development gyeriko otunulire Tanzania development kozikola ki ku East Africa wonti wotambula tewali kitambula buli kimu kya bubbi kati nebwa nkugamba nze muwa credit era brain ye kuogera ayina credit tewali ku African continent amusenga kuogera tewali ulaba nga development nga bwagisoma bwabyoga n'ogamba omusajja atookeredde kibanganga bwona ogenda ekyambogo oba Makerere ng'oli asomesa yingini naye giteekawo mugegisibe tasobola naye okugisomesa wano ogamba uganda olina wizard yagikola naye bwega bwoti wamutuufu kuba tulina ba economists nga bwajja wano ku TV okuginnyonnyola gamba kitegeeza bwe tukola byayogedde ensi eno ekyuka naye bwemukwasa we papu n'omugamba byodyogera wali mbadde nsaba tubiteeke mu nkola otukulembere obiteeke oli bwajja n'akusomera ddiiru obanga kati tuddire nogamba nti kakati ensigo yiyo bagireese ng'enjala ayina enjala bano balina problemu enjala ejjudde muki ne bwe bagenda ne bwe banewola trillions and trillions of money enjala ebali mu lubuto tebasobola kukola development tebasobola era kyalabikirawo eri ku ntandikwa bwe bajja ne babeera nga bategeererwa ne batandika okutunuulira ne batunda ebintu bya Bank of Uganda ne bamanya ebya Commercial Bank ne babima cooperative Coffee Marketing Board ne bazimenya tosobola kumenya kutaba muti kwokoze eki kwotudde katugenza okumaliza nga tuli muki ebya Kenya yabitunda lwaki yabitunda ebya Tanzania babitunda ate bate bakyusiza bukulembeze bano bajjanga baluvu kati obabuuza ebintu amayumba agali aga Uganda Development Corporation gali ebintu ebyali bya Uganda Development Corporation mumbejja bano bana babimalawo byali ebya Commercial Bank ebyali bya Uganda Airlines buli naku munaddanga yomabega ate ne mukoba wone muzimba mumbejja nga tonatuwa wiki oyo ebadde wenyini ku nsonga eyo singa government enaavaako biki tubajjukirako nga tubolaba bagamba mulago yaziba omulembe gw'Obote enguudo bweziti balakisisi n'omulembe gwa Amini nga mpaka tukyabirabako bagamba n'oluguudo lwaziba omulembe gw'Obote bano we banaagenda kiki kye tubalako ne tugamba nti kino kuba n'enguudo ze balima balima olwali bayita emyaka ebiri ne baluddamu UPE bonna basome prosperity for all bonna bagaggawale ebintu tubifunye ku mulembe gwa Museveni biki birudda mumbejja twawule ebintu bibiri mpozi bajja kugamba nti MTN ne Airtel ateka administration era siya twawule ebintu bibiri eriyo muzese bute kyagamba nti okwogerako obwogezi n'okukola UPE wamwe teriyo somero ya UPE bano tubeba amazima mu bigambo gyeri bano be bantu bokwata ensigo n'ogibawa nobaga naye mu maaso waliyo ki nga sekalotera bwe yagamba Farao nti emyaka gino 7 gyaki tusige ekyo yakijja kakati bo ne bagenda mu store ne bajjayo ensigo yonna ne bagifumba ne bagirya nti mumbejja wali kyayiza n'abalabi baffe balikola nti oli wa NRM ombuuziza bye tunaabajjukirako n'enkuwa naye mugamba nti nefalinga bukyamuzese butinde nti UPE mu bigambo weeri naye unyagala okwata omwana waffe kasitayime wewaffe kasitayime gyenva ku kyalo we banzaala omuleete n'omwana ow'e Kampala obagambe nti kale omwana amaliko ndi pizza nakwandika linnya lye naye nga ali mu UPE ng'asomera wansi wa muti tuganye UPE yalibadde nnungi singa abaye tebagita mutima mulungi naye abaye basomera mu international schools abaffe basomera mu miti kati omwana bw'atyo government amawanga agamu okutwala omwana mu private yebanga ogw'omunaku gwata mu private oba ekitegeera naye ayagala omwana okusoma obulungi amutwala mu government naye wano ewaffe ate kiri opposite nti gw'omunaku asasula omusolo gwatwala mu government ayina obusobozi yatwala mu private nti education yafuuka
business. Health yafuuka business. Nti ne kudwalire kuwe mulago bazimbawo private clinic oba pharmacy. Bakulifaali nga tegenda okulenda gala wabweru. Naye nga kutaka lya Mulago hospital kwe batunda. Nze okasimanyi. Ombuziza kibuzo nkwe ansa zoyagala. Nange nengudamu oba kuweze byenda abajukirako. Ensonga yo etuuse bulungi. Naye nange nenkuwa omusogo gyayita omufaano. Ne bazimba Northern bypass emyaka 10 okuva ku Kyoga mu bazimba nakani. Balengenda kuwa ne Entebbe Express. Yabwerere. Ongabi wetu n'abajjukira. Aminya yaka oluguudo lw'okusasulira. Abuli yaka oluguudo lw'okusasulira. Kale bwe banagenda nga tulekerawo okulusasulira. Ani akusesa? Bagambye bawula bantu bawula bana Uganda. Bwe banagenda nga tulekerawo natugamba be babi. Kale abalungi bwe banajjanga nga tulekerawo. Foundation ko wakitandikira eri okubba muwogo okuva eruwero nga babba muwogo w'abantu. Up to now Ruwera abantu babasasulanga abanabamu. Era kye kikyakola kikyabatewanya. Nze netegereza nnyo ne bobo tandise workshop. Notandika gamba omwana nsumulamu ebyo sibe wajjawa n'ekikaddewo kimulyazaawo. Egenda kola ki? Ate ogenda kuseera nga oli bamweyana. Agundi ye mubbi. Bano babbi. Kuba kati buli omulembe kati ekyo kyasize okuexportinga baganda baffe banyinaffe ogenda mu Warabu kuba bunyamba. Mu African leaders as a pan-Africanist mu bigambo mulungi tewali wasinga Museveni. Omukulu yatutegeezeza yeelevatinze okuva ku 3 Cs ne tudda ku 3 Ts. Twavudde kubanga tukolera nnyo ku coffee, cotton and copper ne tudda ku tea. Coffee? Teas. Tobacco, tea, ne tourism. Nga ne BT yatuuka okudduka wano. Anze njagala atubuulire. Njagala atugambe nti n'abamajani gali abantu bakaaba. Ffe twakolanga mu tea growers. Nga ndi ku generators. Nga tukola mu tea growers. Awo wonna mmanyiwo paka butogote eri wansi. Byonna ebintu byonna. Okay. Ng'omulimi w'emmwanyi. Sawa zobagamba baleteteeka olina okuba nga olina certificate ozolimye okuzitunda nawe agenda okusuubula nga toli pineti nevanira bwatyo bwali okitegeera kati ogamba otya nti otumbudde ebyobulimi naye tukiriza abantu kwenonyeza katale like wagamba free market economy nti buli muntu asobola okutunda n'okuguza gw'ayagala naye n'ogamba nti yategeezezza tugenda funa East African Forum okubanga tutunda ebirime byaffe era n'akubiza bannayuganda muyiga Oluswayiri because there is no way mugenda kusobola okubanga let me predict this kino kankibagambe ne East African Federation tesobola kukola nga Uganda mweri tesobola omululu obuyala baleze abantu banyata alabye sona. So I am telling them Mumbejo limutufu bantu bangi olokati bagala Museveni tebala State of the Nation address because mwe bamutunulira abanyiza. As for me, I listen to everything that the president says. Wezo mwagala bata mwagala kino kanchogere bwenti bloodline y'abantu bano teyagala abantu era tebeera development tesobola kutransforminga ggwanga abo tebasobola ekyo kyeragirawo nga baakajja ku bintu bye baayiwa cooperative baziwa buli kintu kyonna ekyali kitambula kyonna baakiyiwa kale Mumbeja wunzika wiki yo nga mubufunze kale tuwe State of the Nation mubufunze abana mwako wa president w'eggwanga lino bannaye si kumukoowa nze nkugambe teriiyo mu presidents ba bali mu biyomba bannaye byemutalaba waliwo amwenkana n'ekirala kwogera bigambo muzeyi kasotereza kino abalabi baffe abalungi Mumbeja n'amawulire ateekeddwa okugoberera buli kintu oba ayagala Museveni oba tamwagala oyagala Bobi Wine oba tamwagala oba ayagala Besigye oba tamwagala alina okugoberera ensonga nga bwe zitambula asobola okuba ne informed mind n'okujja wano ng'ayogera from uninformed point of view. Natula nembagana Joel Senyonyi yatula n'addressing abana kale kanve ku State of the Nation address but it is important bana Uganda okubanga munoonya speech ya Museveni mwekuumire mu kumanya kikulu nnyo nnyo ddala
bajja kukwatira mu butamanya ate ignorance of the law is not defense to an offense. So okumanya kikulu nnyo nno nnyini ddala so bannayo oba omuntu omwagala oba tomwagala bw'abanga ali in power as a public figure biba bikulu nnyo. Era wiiki eno leader of opposition omukulu Baseches yavaayo ne babaka banne bakulembera mu parliament n'agamba nti ffe nga ba opposition tetugenda ku attendinga, we are going to boycott SONA ne budget reading olw'ensonga zino. It has become a routine or a ritual nti every year omukulembeze agenda kuvaayo addressing parliament n'eggwanga lyonna ku bintu ebibadde bitambula, how they have. By the way, SONA is omukulembeze ajja n'atugamba bwe ba performance in the previous financial year kati n'atubulira niwe bagenda okuperforminga in the coming financial year. Olaba akyogera before the budget reading. Budget reading ya next week. Era lujja kuba lwakuna era tujja kuba nga kinagirabyemu nze budget eno nga bagenda ogisoma kinagirabyemu kwe kuggulawo embassy mu South Korea ne bajjayo n'omusimbi. Mama wange Alisha Lumbi Horix olulimi lw'okozesezza tetuliwagira, so eyo comment amadde nkusaba wagisanguddeyo olulimi tetukozesa niwobanga omuntu tomwagala ffe wano okuwangwa tusomesa empisa so mbadde kusaba n'obuwombeefu bungi olulimi bambi tulukyuseemu nti niwobanga omuntu tomwagala obanga kyagenda tekikusanyusizza tugezeeko okuntuolinga olulimi lwe tukozesa so okubanga tunyumirwa tebagala kubanga pages ndala wami kutumirala nti owemula ovuma osobola okumpakanya nga tovumye nga tukozesa kigambo ng'ekyo naye nga tukwagala nnyo so ndowooza n'abala mulabire ku ekyo omumbejege na maaso. So omukulembeze wa leader of opposition n'avaayo n'adressinga bannamawulire kutwayiza wamu n'ensi yonna naga tebagenda kubeerayo. Unfortunately omukyala speaker wa parliament yabadde kubanga yabeera chairman aggulawo SONA n'agamba bannaye, I want to recognize the leader of opposition who is watching online. So that means yaganye okubeerawo mu buliwo mu physical state of the nation address n'agirabira online because there is no way speaker wavaayo ku recognizing omuntu nga taliiwo. So bannaye ekyo nno nakyo se pretense is bad. Yayizwanga blackmail. Yayagadde bukuba blackmail. Politics ono omulaba omuntu akwa blackmail ngakimanyi twena kugenda ku defendingira because after toliiwo kali bagamba you are following virtually because we shall see era he will come out and talk about the state of the nation. Tujja mubuza abimanya ati ya boycotting how did you nasoma mawulire nalaba TV later on mawulire. So the essential kubanga basensalinga ba commissioners mu parliament abana abali omusimbi ogwerera ddala ogwa 1.7 billion nga bano bakulembeddwamu mpuuga nga yabeetikidde omusalaba eyafuna emiliyoni 5 abalala bafuna bina so ba commissioners bano abana baagala bave babagobe mu bifo bino bakolenga ekyokulabirako mu parliament olaba nti bagoba obuli bw'enguzi banoonya emikono 177 okubajjukiza tulina ababaka 529 mu parliament emikono 177 teginnawera as we speak of today. Abamu batandise n'okujjayo signature ng'omubaka wa Bukomansimbi Honorable Veronica Nanyondo yagambye anze na signing nga bambuzaabuziza for that reason derafa nga omukulembeze watera okwogera. I withdraw my signature from that. Okimanyinga museza akulaakulana eyo kayoka ground Nanyondo gyakozesezza eyo kayoka emumala okumulikola from parliament abalonzi be because oba bagamba bwe munganya emikono oba 10 ndowooza either oba 10 oba 3/3 of abalonzi because omubaka bwabanga you can sign at your level omubaka wa parliament ngosobola okusayininga ekiwandiiko nga tomanyi kiki kyosayiningako then that's a sign of incompetence. Singa obadde osayiningira muntu desi warrant ogenda okuwithdraw nga bamuse sign of incompetence bafa bali mu deep state they are rubber stamps. Ate President Museveni yatuleetera guno omuzo gugamba ne bolonda ekidomola nzukira by election eyaleeta Paul Mwiru nagirimu ejjinja nakavalinga President Museveni laale gye basembayo okuba abejje n'agamba nti niwumulire ekidomola
Kasakibanga mu kulonda kinazuukuka ne kiwanyuka omukono. Those in support so I. Kati nalabira ddala nga nkozesa ekigambo nga si kuvuula nkozesa statement ya President Museveni nti abaka bafe abamu biringa bidomola byennyini. Si byange. Ngwami nga nkozesa ekigambo kye. Era ekigambo kibwe kiba kivoole tetwagala kukiteeka wano. Nkyetondera era nkisoose kiborrowinga. Nti amazima omubaka sigambye nti Nanyonyo alimu eyo kategore. Nati mwa mutwalidde. Ngambye abaka bafe abasinga si bonna because olaba nja kugwe ekyokulabirako Innocent Moso gye baleeta nti n'ensonga yennyini gye bakushalingako okusinza kubamu abasoma ebiwandiiko bino balaga nti yakukusibwa era bagirondako yajja mu gye bayita omnibus bill tibakuŋŋaanya biru zennyinyi nyingi awo ne bateekamu obuntuntu awo kati walina budde busoma bw'oba bagamba nti those are both I nga mugamba ai ate kasita mugamba ai kiba kikoze eki kiba kiyiza nti neno service award bambi mpuga yenga itana musango because parliament yagiisa niwankwadde nti process mwe yayita teyatuukiza mitendera gyonna gyonna mituufu era abantu abasinga bagamba nti process entuufu yali badde yagenda mu kooti ku challenginga process gye bayisaamu ssente zino so essential because parliament yennyini kiringa nze olwaliro mu mbejja okugamba nti n'ogamba nti gwadimini nti mukoseba muwe akakadde k'ensimbi n'osayininga nga tomanyi nti kyosayininzeeko niwayita nnaku bbiri n'ogyogamba nti akakadde mukosiko yatutte yabbye kabbe olwokuba teri yakamuwa tugakukira mu mpapula wansi eyo nga waliwo kanonyo kale yagamba nti mukoseba muwe akakadde k'ensimbi kyo kitegeeza gwe mwennyini weejjamu obwesige nti palamenti yaffe yayisa naye lwokuba teyasoba biwandiiko bino kubimalayo neyisa sente zino kati saawa zino yeesenshalinga kuba kati omuntu yeebuuza ani yakukusa akantu ako kuyingiramu lwaki tebamusenshalinga ye sipiika wa palamenti akubiriza olutula lwonna lwaki tebamusenshalinga olwokuba nti sipiika bamulya mu ngalo bano bennyini bamulya mu ngalo bano bafuza kisu kya mbuzi kirekeredde omubaazi because mubejja tubere ffenna wano singa bakira kumakya ne bagamba nti twagala kusima Bernard nga bw'okuludinga twagala kusima Bernard ali ku kamera kati ye Bernard agamba nti banange temunsiima tubere amazima yagamba nti temunsiima naye nga abantu mukaga bagamba tukusiime tubere amazima ng'omuntu yalina mu butonde osobola gamba temunsiima nti okay Mpuuga balina ensobi zaabwe naye nga tunajja Mpuuga baani abakubiza olukiiko olwo bonga tutubogerako ye ani yakukusa okuyingiza kuba Mpuuga si yayingiza ku floor ya parliament ku plenary okuyingiza ekyo ekiwandiiko nti parliament ekkirize mu mpe emeka ebitaano so ndowooza ey'ensonga omumbejja musonyi okuyingira omusajja w'enguli oyo waliwo omusajja yalinga mu parliament atadda ku mulundi guno simeka muyitaani yega nti ezo sente zaaliyo tibaali bazisayininga dda etteeka eryo nga giki nga gyeriri ye nga adifeninga so mwamutawaana nnyo ku bantu b'engulu eyo naye lwakuba ku luno teyadda nese muju yagamba nagamba abuzi batulina nti abaka bannaffe abamu tebasoma oba kitegeera nti eva volume amazima ekintu ekyo nzize nkyogera wano omuntu okusoma okukwata page 5 abisome kategeze mu nnaku 4 abantu abasinga tebalina budde so kati yensonga omwana alaba ku TikTok ka video nga oyahaze seconds 3 naye nga kitandika tamanyi background yayo egikiggwera nakola kano kokka nti olwokuba tulina budde na bugumiikiza bulaba dakika 3 10 25 ne bagamba mumbejja nga wagamba katukuze naga mukose olinga tena magezi kati nabasaba kokka nende batamanya okuzimba okutuuka kwako aka sekondi 5 yali agamba ki era bwe kavaawo yali agamba ki Ssebugenyi Bwansanafu nkulamusizaako nnyo bwe bali kubeerako ng'olaba agamba leader of opposition yabagamba ensonga eyo terinyangako ku floor of parliament agenda swala naye awo tuveewo nga bwe yagambye nti Nanyonyo tatugangako mu meeting zaabwe ne bafulumya attendance list nga ne press conference n'ekifaananyi nga kyafulumye nti abantu abamu bannabyabufuzi baffe abamu tebali honest okitegeera nti sometimes wali wotuuka n'okuzanga kikulidde bw'omala okuwunsikonyigize mu nnono tudde mu nsonga ddala buli muntu alina okubeera simanyi nakumanya ddala buli muntu alina okubeera honalebo mwabo si bonna nti bahonalebo
kale katuyingire mu buwomi bw'olulimi Oluganda. Omuzukulu wa Kakoto Mbazira nga ne leero asoosowaza olulimi Oluganda ku TikTok yeyita Mama Africa. Tukwebaza nnyo, weebale ddala mu mugoberere munoonyeeko Mama Africa asomesa ensonga ez'enjawulo, empisa, olulimi n'obuwangwa. Kale mulimuko obutini ennyo bw'otunuulira content we ali 90% fine. So oba wiyitiridde tumusonyiwe okuba naye muntu naye nga agezezaako. So Mama Africa tukwebaza okuba nti ogezezaako okusomesa olulimi Oluganda. So katulabe ekiyungu ky'Omuganda bwe kyalibadde oba bwe kyali kifaana oba bwe kiteekeddwa okubeera. Bataka na bataka embazi tetemambwa era nga n'empaguka yekendeeza atayonja. Nannyombi tebikoma muzzukulu wa Kakoto Mbazira nze mbakubye endala mwenna abantegedde ezitanyenyezebwa mbuyaga okuwummula ase kutuuka kawadde kasiini ino kayite kasiiramu oba lubadde lugenda obuteresambwa. Ng'onaavumula ekkango osooka kuserula si kubanga likuzaalira akabasa. Abaakedde okusamira jjajja ddungu, abaakedde okwekanga kukukkanga balimi, abaakedde mu gaakawumpuli oba okunoonya ekigulira amagala eddiba mukulika eyo. Anaalaba enkuba ku bbendano kwasooka okkuba ebirozo mwenna abantegedde entanyeenya nteredde bubya anti obuwombo bwesoleka. Anaakugoba ku nswa akugamba baawo toli omulalo gwe wadde ekibumba akusiima akugamba kizzeeyo oba tomanyi buwoomi bwa lulimi naawe ng'okizzaayo. Obwo nno si bwe bufu bwentambuliddemu. Nze nsiimye bwongerwa ensekere esiima mu nkuto. Kituufu anaatanula Bemba akwata baalugadde batya neva mu kitooke awula omutaago yalayira nti ku lw'ensikya sivaawo ne bangeyo olubuga aliwa lwakituli njasamidde busa kimuli kya lujjula oba omuganza byala abangi ye tuyita ebbombo. Nannyombi tebikoma muzzukulu wa Kakoto Mbazira wali buli mu mukyagwe. N'atagambwa kibinga erigenda etawumba gye ziwaniririra ensaka. Kale nonzize n'ekyoto ky'Omuganda era ng'atandise n'amasiga 3. Abangi twali tuwuliddeko nti essiga erimu liyitibwa kaasooka, kaasangwawo ne kaabukadda. Kati nno ngenda ngabanako naawe amannya gano ag'ennono mu Luganda olw'Enggembe. Essiga erisooka ku mukono ogwa kkono liyitibwa Nassajja era nga lisiga essajja. Nassajja kitegeeza omusajja omulungi ennyo ate era nga aliko olugero olugamba nti Nassajja ng'omugomo ogutta ensozi n'obuyamba. Essiga erisangibwa ku mukono ogwa ddyo liyitibwa Najja. Kitegeeza nti Najja kufumba oba Najja kulira. Essiga erisemba enkoto abangi limuyita erya Maama Nabuzaana. Mbajjukiza nti gano amasiga gonna 3 ga Maama Nabuzaana. Essiga eryo liyitibwa Muyini. Muyini ng'oggyeko omuyini gwe tumanyi ogw'enkumbi. Wano nno baali boogera ku bintu nannyinimu bw'afa byaleka biyitibwa muyini ate nnyinimu bw'afa byaleka biyitibwa omwandu. Ojja kwebuuza lwaki ngazi ekiyungu amasiga n'ekyoto naye ogenda kuba nga obitegeera. Embuga ya Maama Nabuzaana esangibwa mu ffumbiro emabega w'ekyoto. Obadde okimanyi nti omukyala singa afuna obutakkaanya ne bba ne bafuna okulwanagana n'adduka mu ffumbiro omwami tamulumbayo anti omukulu takulira mpya 2. Bw'ebanga ewali embuga ya Maama Nabuzaana katujja kumbuulira embuga ya nnyinimu mu maka ge esangibwawa. Anaakuma omuliro asooka kusiiwuuka kyenyi. Omukyala teyakumanga muliro ng'akunaamiriza olw'okussa ekitiibwa Maama Nabuzaana. Yafukamiranga n'alyoka akuma omuliro kyoba nga kyangu nnyo evva okumugenda mu kyenyi n'asiiwuuka. Ekyoto lye limu ku ssomero ly'Abaganda eryagattanga abaana wamu ab'obuwala n'ab'obulenzi okwawukanako n'eggwaatiro, essasa, ekkomagiro, emugga oba mu kutyaba enku. Olujjuliro n'ekyoto bye bigatta abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Nabwekityo Omuganda yakumanga ekyoto buli kawungeezi mu nnyumba n'akyetoolooza emiti okutangira omuliro obutavaako kabenje mu ngeri y'okuba nga gusaasaana. Enku ezo ne ziyitibwa emiziziko. Awagenda enku mu kyoto wayitibwa Wambiri. Olwo nno n'alyoka agerera abaana abazzukulu obugero, ebikokko, ebikokyo wamu n'okubayimbira obuyimba obw'ennono. Tulina ekyoto ekisingira ddala obukulu wano mu Buganda, ekyo nga kiyitibwa ggombolola oba bbunguka ly'omu, kyekyoto ekibeera mu lubiri. Okuzikira kw'ekyoto ekyo tukuyita okuzaama era ewava ensonga lwaki tugamba nti Kabaka tafa azaama kubanga ekyoto ekyo kiba kizikidde oba kiba kizaamye. Ngenda kuddako ekyoto ekiyitibwa ekyabatabaazi. Eno ebeera mmindi era okufuuwa emmindi osobola okukiyita okutokosa. Ngenda kuddako ekyoto ekiyitibwa kooterezo. Kino nga kyekyoto ekisangibwa mu Kidudwe oba mu Kibululu ekifo ekyo Nnaalongo mw'abeera, ekimuyambako okulaba, okufumba
wamu n'okufuna ebbugumu. Ngenda kuddako ekyoto ekizaana. Kino kye kyoto eky'abasajja bakulu ne bakazi bakulu oba kiyita ekyoto ekya Lubaale. Ngenda kuddako ekyoto ekisangibwa mu Ssabo, ekyo nakyo nga kiyitibwa Ggombolola. Ngenda kuddako ekyoto ekikumwa mu Kibi, kino nga kiyitibwa Ogwoto. Wabula amasiga agakikuma gayitibwa Amadeede. Ngenda kuddako amasiga agayitibwa Ebibegeya. Gano ge masiga nnyinimu kwafumba nga aleese ebintu omukyala by'ataalyanga ng'enkoko, emmamba n'ebirala. Omukyala teyakumanga muliro wadde okufumba mu ffumbiro ekyafu newankubadde okuyingira mu kiyungu nga tasoose kunaaba kalimiro oba obulimiro. Emiti egitafumba mu kyoto kya Muganda n'ensonga lwaki tegyafumbanga. Ngenda kutandika n'omuti oguyitibwa ejjirikiti. Ejjirikiti tukimanyi bulungi nti y'entaana y'embwa. Kale nno singa ofumbise muti ogwo embwa ziyinza okufa ku kyalo ne tubulwa aw'okuziziika. Ngenda kuddako omuti oguyitibwa ekifabakazi oba ekifansimbi, anti gukyusa erinnya bwe tuba tugusa mu kyogero ky'omwana tuguyita ekifa nsimbi so si ekifa bakazi. Ngenda kuddako omuti ogw'omuyagi oba emiyagi nga zino gy'emiti egiteekako entula. Omuti ogwo gwa bulabe nnyo ku mukyala ali olubuto oba omukyala omuzito. Wabula sigambye ali ettu lya mugema. Omukopi nga nze naawe tetubeera ttu lya mugema, tuba bazito bakembuga bokka be babeera ettu lya mugema. Nenzirako omuti gwe tuyita oluwanyi oba omulamula. Ogwo gukola emirimu mingi nnyo wano mu Buganda, gamangu okwawula ebibanja n'ebirala. Kale ne tugifumbisa tuyinza okutuuka ogyetaaga nga tetulina we tugijja. Nenzirako omuti oguyitibwa olukandwa. Engeri omukyala gye yakumanga omuliro ng'afukamidde kyabanga kyangu nnyo olukandwa luno olw'okuba lulina amaggwa okubeera nga lumufumita. N'emiti emirala mingi gy'osobola okuba ng'oyongerezaako ate mu komenti. Mwana ttu nno obungolingoli bw'otobukomeka kizibu okuguma, mpozi n'ekyaki bw'otamusandagga kizibu, ayinza okufuukira nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Kale n'olwekyo wangaala Ssaabasajja Kabaka Cuucu Nnantasibamuge era nga yebbawo emiddo. Ndowooza omulabi waffe olina ky'oyizeemu era maama wange Nannyumbi Tebukoma nkwebaza okubanga ku myaka gyo ogezezzaako okulaba nga otumbula olulimi Oluganda, okulaba nga otumbula ennono, okulaba nga otumbula obuwangwa bwo. Nkwebaza ku lwa TikTok TV ne ku lw'obuwangwa n'ennono, nkwebaliza ddala. Muzeeyi Ssebutinde omugigi ogulabye abaana bagezezzaako. Omanyi buli kimu obaddewo ekizibu. Ti engeri gye tubadde twafiirwa empagi mu kasolya. Abantu bangi balina amagezi bangi, naye olwokuba nti tewabaddewo okuwenda kasolya kubanga abantu babaddewo mu Bwakabaka bw'ani akalengedde, kano kuliko ssente kano tekuli ki, kano kafuna kano tekafuna. Ekyo muva mulaba nti ffe bwe tuvuddeyo ne tugamba tutereze tuve mu kitundu kiri eky'obukwankufu duze ebigudde kuba mukola ki bitakulabika mubiraba nti bagenda ne bazanyira mu kintu ne batandika kukifuula kyakulira mu masappe, naye nga obuvunaanyizibwa obuli mu kintu ekyo bunene nnyo naddala ffe abali mu kitundu ky'abakulu mpagi wano mu masekkati g'ensi. Bakizanyira era kyovudde olaba nti ebizibu bino byonna ebiri ku Africa tebyali baddeko, naye Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo okuva mu myaka gya Bassekabaka Nakibinge tebaali bantu, tebaali biki kubanga esooka okwewuunyisa nti bagina oluyimba lwe bayimba abazire nnyo abaatusooka baalwana nnyo entalo nga baali bamenya dynasty unity gye baali bamenya nga tebamanyi kye bakola bubagaziya Buganda bamaze okubikaminga babariki kintu azze up to now bibadde bikyatambula. Bwogenda okuyita mu bavubuka bano tujja kulwana talina kyakimanyiiko. Naye ffe abeetikka emigugu okuva eri mu myaka gya 79 zezijukira Aminiya wano yali yakawamba mu 71 naye ndowooza by 1972 malire eno Barakisene yawane Makindi yagenda nekwatagana n'eri tanka nezivaayo naye awo wentandikira n'okuwulira emmundu nga zivugira ddala ssebo. Emmundu zakwatagana awo tanka nezivaayo ziri ezawali
mu lubiri ne bajja balumbegana awo nga waliwo exchanging fire nekulabira abantu abeetikka emigugu okuva eno yonna okudduka okugenda saidi z'ekitebi eri kiregera ti bano abavubuka bagenda tudda kugenda mu lutalo luulwo fe abaabiraba tubimanyi tubikola ki tubimanyi nti tubadde tulina ekitundu kye tulaakinga ekya bayibuli kyeyogera nti bwe muli ntegeera mulitambulira mu bbanga ng'empungu bwetulira politics eyatambula nga babu mayanja bavudde ebuddo basa Edward bamuliira bani ebintu ebyata byonna byali bya kisiru ng'era kati bw'obiraba mu palimenti tiwano tiwannaba kubeerawo bantu boonoona byabufuzi benkanankana ne balooya balooya boonoonedde ddala obwakabaka bwonna okuva eri emabega bwali badde butandika okutereezebwa abayita bannamateeka obuzibu bwonna obuli wano bwonna balooya kubanga baava mu peasant families ne baagala beefuula abataka nga beekwata ne ku bannaddiini beekwata ku ki ku bannaddiini kumbe boonoona ki era kino nkibabuulira abantu singa tetubaddeewo kunoonya maanyi gali okunoonya amaanyi gali okuzzawo convergence system ya Wheel of Fortune tuddeyo nga tuzzeeyo mu astro backup routes Uganda ebadde tesurvivinga kubanga abantu abasinga obungi bagenda ne bagamba ti Abaganda no kintu bwe kijja ne kikuba Abaganda oba n'Abanyoro kijja bakuba Africa yonna kakati okuva lwe baayonoona wano Africa yonna kigikubi era Africa New World Order ebadde ejjirira ki Africa mwabazaala ennyo mwabalwala mwabalina ettaka ejjemu naye tekikuwawunyisa nti Abafrika be balina synchronous governance ya pleniensi kwekola ki kwetambulira ekyo balaba nti bo bagimanyidde ddala nti Africa ejjudde koltaani golodi buli kintu kyonna kuba magnetism esikagana ne stars ezo mu bbanga mu residue magnetism olwensi nedduka ku plane yaki ne kale fe abantu fe tubadde tulina okuddawo okukola conspiracy ya umbilical code fe nga bali ku ground ki zero olwensi nekola ki netuddamu netuzimba convergence system ya Wheel of Fortune ne kati bano bakyogera na bwogezi convenant case tebamanyi nekiki kyekikola ki kitegera kyobala nti nze buli lwe mmangezaako okubuulira abantu nva waggulu ffenna tusobole okuyingira ku ki okufuna soft landing n'okukwatagana tyabaye tukoze tutya unity ekyaganye wano naye ng'ekizibu kya wano bannaddiini abavumirira culture kubanga Christianity ebelonginga mu Astrophysics Foundation waliwo ebikanga bw'obiraba nti mu bayibuli baabiwandiika nti bano olulyo lwagundi luno olulyo lwagundi luno olulyo lwagundi muli mu famire mwamanga mulimu abagwa eddalu n'ensimu gwe lwaki obwo tebikubayo bano abatugamba muleete ebintu tubyokye obuzibu obuli kwabo kye bakoze kubanga bambi ono ajja n'abanga tamanyi kikyakola ki abali talina buweereza bwakyo keesi y'abandi bagisuula ddeeyo bwafubutuka ng'agijjayo nga bajja nga bagikumako omuliro what next yes kubanga abantu abakusinga obungi agamba nti geyeena geyeena eri ku nsi ani yali agenzeeyo emunyenyemu eri billions of years ogituukako ani yali agenze mu heaven nanti osooka ffa anti omusajja yabuuzizza ebintu kati kankubuulire waliwo wetugenda tugamba nti omwana oyo agw'ensimbu senga ffe yagirina kati heaven eri luddawo senga wamwe gye yagenda neyo gisigala wano omuze senga aba yagule omusajja yambuuzizza n'agamba kale tugambe lwaki senga yali agw'ensimbu bwe yafa ensimbu teyagenda nayo
omusajja yambuuzizza nanga okibanga omuntu bw'ofa ogenda mu ggulu lwaki bwongamba nti oyagala agenda mbaale nti ye lwaki okola lw'embaala lwaki osobola kunziika nondeka mu ttaka ate ng'oŋŋamba nti bw'omala kunziika eno lyoka ngenda mu ggulu lwaki tongamba bugambi nti omubiri gwo gwonna n'omwoyo anti lwaki togamba byonna byo bigende lwaki oyagala okwawula emyoyo gyonna wano weegiri kagubeera ani Queen wa Bungereza yafa bweguliwa weeguli bw'oba wasavinga bulungi Katonda era bakuzaala kubanga omuntu alinga flash obanga bw'onolaba ki essimu bw'oba era kati sinze sirinaako MBs sisobola genda ku Sun hard drive ya Google kubanga nina okusasula kati gwe nobeera mu nsi nga owuba buwubi mpale owuba buwubi mpale bwe mbavaawo nga bagamba ati gundi talina mukono gubaza mmere tolina buweereza tolina buki buweereza waliwo abantu gabo babeeraawo bazaala abalema waliwo ekyabalema okuzuula kyekireeta ekyo mulina kashi kati ebyo byonna byonna abantu bebalemye okukola ki kunoonya era abantu ne beerabira nti ku nsi kwe kuli heaven era kwe kuli ne hero watugamba obwavu ye hero ate omwavu oyogera nani owase muwala waani ogende ngaowuba empale n'empale ogikubye ebiraka njagala muwala mwe muzaaleko abaana ng'ani amukuwa gwalina n'olukiiko niwoba otesa kyamakulu bagamba tula okyankanya olukiiko naye ate omugagga bwayegani wabanga yagenda kyekyo kyenyini kyobadde yogeranga gwama kyekyo kyenyini olya kyetulinda so abantu balemeddwa bulemerevu okukola ki especially kati ngaffe abantu abali wano mumutunuulire amawanga gonna agatwetoolodde abasinga obungi bali eki Kenya tebaguza muno gwa kasooli omulamba ng'oli ki bado tebaali wadde akyaliwaawo kitundu katundu ate bwe iye mbadde kyetegerezanga ekyo obusobozi bwange nedda nnyabo ekenya mbadde kyetegerezanga ekyo tebakuguza munwe gwa kasooli mulamba genda e Rwanda waliwo tayimu erya mmere togoba galya sawa ye ng'oli watya newaka ewange wangi ewaka ewange nze mbaga banera atayitayita yatenda nyinaki nze ntambudde awo nengenda Burundi nengenda mu Tanzania awo omuntu amala galyalya naye wano omusajja omuntu akera kumakya n'agula emmere ya 10 kusaba bili afuna akatogo kusaba 5 n'afuna akatogo kulika akakyere kuliko obukoloni nakati kwali emmere bagitobese kuliko eminwe gy'amatooke ng'egi wano ono golodi tubeera mu buzaabu mu nsi ya mu heaven tugimanye kulikanani eyabalokole tuli mu zaabu era nze n'ebintu byenewunya nti abantu bano tebafaayo okwenoonya oba nemmere eno nyingi yetudde n'obunafu omuntu bw'alya nnyo n'abunduguza obwongo teri muyala abanja service yesu olaba n'abadda ku nnono basooka kufuna buzibu ne balyoka bategeerera nti kirirweya nnyo omuntu okubanga ali mumirembe bino byonna njegere zino bize bwe nali navubukira mu life ya kukola mani zira nga nze simanyi kino omuntu ayinza okubulwaki n'ebintu bigenze bikyuka ne bigenda nga bikyuka n'osiba n'omala ne wiiki nga tokoze ki nga tokoze mulimu gamba ensi kati ndwala era singa ng'ani antegeeza ebyo ngambi ntya ng'ani ayinza okuvayo nti amatize nti kyantwala nkunoonya astrologist ne lwakuba
nakula nali nvubuka ekintu ekyo ne kijja kati bwe kijja ne wabeerawo jjajja yanneeyimirira nimala 15 years ne kikomawo kati kabaka alaba bipya kabaka alaba abadde Bungereza era wenyini katuma katono nnyo atukidde mu Masape bwe tukomawo abantu bagwa ku ttaka ng'omugani tunule ya lubaale mukole oyo bwe tukomawo atandika okumanya lubaale ensonga ya kabaka eno yennyini kuba amaloboozi ag'enjawulo gavuddeyo abamu bagamba ali bulungi abagamba atali bulungi abagamba mugume so bwe tukomawo twagatunulira ensonga ya kabaka eyo naye nga tujja kukomawo n'eddoboozi erya Mulongo Kigonga naye yayongera okubakubiriza nti bannange obuvunaanyizibwa bwammwe okubanja kabaka kasa tubanja mu buvunaanyizibwa kyengenda okugamba muganda alina olugero lwagamba nti atagizinyisa tamanya bweruma endege ng'okugisamba eno ku magulu ng'omuli obozambo naye kabaka ekizibu kyalimu nze nkimanyi nali nkirabyeko kale omulamu kanonye bwe tukomawo nga tuwulye eddoboozi lya Mulongo nga atukubiza ffenna tubanje kabaka waffe naye nga tumubanja n'abuvunaanyizibwa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Is brought to you by Alternative Digitalk. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleese amaanyi. olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi Oba yo DP eri kuki? olwojeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja olwo baba ate bange bali kuki Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. ani oyo oba Ye ali kuki? oyo kyomuleketa gambanyiga mangu Ebe ndabena birindira no kuda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. nja kweyongera okugamba Abaganda mwenna gye muli, Abanyoro gye muli, Abasoga gye muli, okuva e Bule n'e Bweya na mu bitundu byonna gye mutudde muwangaalira, okubanja okukuba eriiso ku Mulangira Mutebi omwana wa Muteesa si kivve, naye embeera gye tumusabiramu n'embeera gye tukooleramu ne gye tulaajaaniramu Kabaka ly'essanyu era ly'ekkula ly'ensi. Y'ensonga lwaki tugamba ayitonda wangaaza Kabaka, nti ke kabonero akalaga obumu obw'ensi eyo Buganda
ngamba mwenna abalangira n'abambejja gye muli, buli ayinamu omukono mu kwagala okusuula obwakabaka nkusekeredde ng'oyo akunaamira muzibe, buli alina omukono mu kukola ekivve, mmanyi ogenda kuteekawo ekintu ky'ogenda okwenenya mu bulamu bwo obw'enjawulo. Kale nange nkunga ndi mu kwekalakaasa, naye neekalakaasiza mu bwaddoboozi. Buli muzzukulu wa Buganda, buli muzzukulu wa Busoga, buli muzzukulu wa Bunyoro ng'akkiriza mu Bwakabaka era ng'akkiririza mu Kabaka n'obulangira obuteekereddwa mu nnono, mu buwangwa n'obulombolombo oba obuwangiro bwa bajjajjaffe obuteredde. Njagala muzze amavi ku ttaka, buli omu akwate omuwemba, buli omu akwate entungo, buli omu akwate omuwo, buli omu akwate enzingu, buli omu akwate entalama, buli omu akwate omuzzaŋŋanda, buli omu akwate omuyembe, buli omu akwate omukoowoora, buli omu akwate omugonza, buli omu akwate amata, buli omu akwate ebita. Twegayirire Obwakabaka budde ntende, si buliiko bwa Buganda, si buliiko bwa Busoga, si buliiko bwa Bunyoro, naye tujjukire empagi ekutte Obwakabaka obw'ebika 12. Tulwane nnyo tufube ensi yaffe ereme okugwamu enjega. Nja kukiwakanya era nja kukivumirira. Si Munyarwanda, si Mutuusi, si Muhutu, naye abalangira n'abambejja ab'emitima emikyafu, emitima emiddugavu, emitima egy'ekko be baagala okutabangula ensi. Kale naffe tusabe tusse omuze gw'obwakyegwanyizi, tusse omuze gw'obwakyani kiriddaani, anti munnange sittankya n'enninzagulo abatunuulidde, naye ate waliwo nannyini ensi atagenda kuttira liiso. Omukambwe yasituse, naye nga buli mulangira namumbejja ayina omukono mu kuweekula obuba bwa bakabaka ng'abadde akola obwakalogo kalenzi okulaba ng'ajja omulangira Mutebi ku Nnamulondo. Mbabuulira era nkikkaatiriza mugenda kuleeta ensi okugwamu enjega. Bye mulidde mubiridde, naye mpawo agenda okgenda wadde n'akasirikitu k'ekyobugagga kyalwanira okwagala okunyaga n'okufuna. Njogedde era kuno kwe kulanga okwange okusemba, kubanga jjajja nga ntumye n'aŋŋamba mbagambe omukono agaludde. Ekitala kya Kabaka tekitta, tekitemula, naye ate kizzaawo. Kale buli awulidde eddoboozi lino afuba okukola nga bwe ndayidde, nange ndamaze kaŋŋende nteekerere ebyabajjajjange. Akuuma oyo Namugereka Kawamigero, Dunda Serubaale, Gulu nannyini byonna abanteereko emikono egy'emirembe. Bazzukulu bange n'obuwombefu obw'ekitalo, mu mmeeme ey'okwesoosowaza n'okusiima, nsensebuka era nsiimira ddala. Eno ndamuze eyidde ennyongeza nteeka ku mumwa, mbakubira omulanga Obuganda kulya, Obuganda kwatira wamu. Buli gwe kikwatako yenna ali ebule n'ebweya mu mawanga ag'enjawulo, mu buddukiro n'obuwonvu n'obulya ennako obw'obumu agali awamu ge gawala obuufu obw'ebiyungula. Kale mbakoowoola ngambasaba buli asobola okukkamuka awaliggo n'akwatayo ku kittavu ke n'aggyayo essimuuni entonotono esobola okubanga ejja mu maanyi ge ne mu kitiibwa ky'abajjajjaabe, ng'anyumirwa akanyomero kano ak'obuwangwa obulombolombo n'ennono. Mbeegayiridde era mbasaba, nange nfunyizza ekiyungo kimu, anti munnange olekamu aganaakuzza ng'oguba musajja munno. Mbasaba mutukwasizeeko ku ddata, ku masannyalaze, ku ntambula ey'emirimu, nga bwe nabakubira omulanga nga mbakoola nga mbasaba munninyireko mu musaayi. Mbeegayiridde nga mbasaba mukwasizeeko abaweereza. Kino kye tukola kya bwannakyewa, tutuukiriza bujjajjaffe na mirimu gye baatutuma. Mbeegayiridde era nga mbakubira omulanga nga mbalaajanira, sijja kuswala. Nsaba mutukwasizeeko mu ngeri yonna gye musobola. Ayina amagana, ayina egihumbi, ayina 1,000, ayina 10,000, ayina omutwalo, ayina 2, ayina 3, mutukwasizeeko mu ngeri esoboka. Mbeegayiridde era nga mbalaajanira, kubanga munnange nange binkeewa era binnyinga ebibegabega ne binzitowa. Ne mukulu Apolo bimukeewa era naye ne bimuyinga, anti munnange ez'obuyiŋŋaanyi erya Kabaka teritta naye litabaalira.
engabo etangirira. Kale nange nsaba mufuuke engabo, mufuuke ensinjo, mufuuke emiwunda. Embuutu zitunyumire, emisekera nyuma giyoogaane, n'amasaasi gabukale, neemutukwatireko ewaba watulemye, naddala mu buufu obw'ensawo. Mbeegayiridde, siragira bulagizi naye mbasaba mu kitiibwa ky'abajjajjaffe, nsaba mutukwatireko mu ngeri esoboka yonna yonna. Nja kuba musanyufu omundaba mwanukudde omulanga gwange guno. Kale mbeebaza nnyo, temujjanguuko. Oyo yenna eyatoola anti addiŋŋana amawolu yagatenda omukkuto era yagajjamu omukkuto. Naye naffe tuleme kufuuka nakkwale eyalengera enjovu kavumba. Bwe bamusindika okulega enzige yalengera njovu kavumba. Kale mbeegayiridde munnyambe, munnwanirire nga nange we mbalwanirira, kubanga bino byonna bye tukola kwe kusiga okwakalo, okw'entungo, okw'omuwemba. Nsaba munnyambe nange ezange ezirimu omunnyo ziyiise. Ate munnange naakola ntya? Mmwe bange nze wammwe nsigadde ndi omulongo bazannya n'engo nga bagiyite mmondo, omulongo Kasowole Kigongo. Kale weewaawo abankumiro yatakumira mpeera, Namugereka Ddunda Kiwamagalo, oyo asoosowaza endo zonna zonna eziri ku lubaale mu bika 12 ebyakwasibwa ensi eno mu bwa Sseggula erigamba. Weewaawo onsiimye. Kale omulabi waffe omulungi tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga yessawa yaffe esembayo tukoma ku ssaawa 4 eza Kalasa Mayanzi buli lwakutaano, era programu yaffe y'okumakya eba The Mighty Drive neya Friday bubeera buwangwa na nnono. Nga bwe muwulidde omulongo Kigongo nga abakubira omulanga amazima gali nti olumu tetwagala nnyo kulaga nti twetaaga mutukwasizeeko kuba eri yatugamba nti tetwabatuma kujja tusomesa. So yensonga lwaki olaba ye mulongo yekirabye bajjajja bamulungamiza namulaga nti twetaaga okutukwasizaako. So faamu tuyinza okubanga twali bagambye mwali gambye sifa ababatuma naye nga mulongo tukogwa banakiba naye gwe wenna alina omutima okusobola okudduukirira oba kadda oba osobola okugamba nti guno omwezi nze nsasudde internet, nze nsasudde amafuta agatambuza abakozi, oyinza okugamba nti sasudde amafuta agana mu mbeera ez'enjawulo oba amasannyalaze oba amazzi. Ky'oba osobodde kyonna kyonna tukwaniriza, ky'oba osobodde kyonna kyonna tukwaniriza. Era osobola okuyita ku 070 Mumbejja. Simanyi namba gy'osoma. Nja kusoma MTN ye. Nja kusoma MTN. 0783 04775 04775. Simanyi waki badde eddusa mu mutwe. Airtel eri 0702 9 7 0702 9 oba 9 ne 0 endala 3 7 osobola kubanga otudduukirira mu mbeera yonna gy'oba osobodde. Totya bamenye bagamba nti akasooka lyalina taba mutiitiizi. So togamba nti kikulu nti ninamuze ntono nnyo. So ndowooza ngwe wenna asobola otudduukirira tudduukire mu mbeera ng'eyo tusobole okuba nga tutambulirawo. Bw'alina bizinesi osobola okuntuukirira, olina akalango inaki osobola okutuukirira ku 0701 800 era obadde olaba obulango obwo obw'enjawulo obuyitaayitako nawe oyinza okuba nga yaba tukolera production ng'eyo osobola okujja ne twogera ku business oba ne tulaba engeri gyesobola okuba nga tutambuza ensonga eno ku 0701 800 212. Amuzeeyo obadde nakyoyogera. Abantu njagala bakimanye ti buli tuba deliveringira information baleke kulowooza nti ffenna tulina kubeera kudeliveringa obubaka, tulina okubeera nti tuli basic mengo ku lw'ensi yaffe. As volunteers tulina okujja okubasiza obubaka nti kino kirina kubeera bwekiti ne bwekiti. Naye buli lunaku bulonooteeka ku tyuni n'olowooza nti obubaka bujja kufa ku CBS tojja bufuna. Tojja kufuna classified information kuba tebabumanyi. N'ekirala abaliyo abamanyi tebaagala information ng'eno kugiteeka mu bantu kubanga kibajja ku ntebe kubakasiza ensi kubafunira. Kati abantu balina okumanya nti omuwala ng'oli gw'oleese omukyala ng'oyo wabuvunaanyizibwa nnyo
era Mengo yali badde yamunoonya nadda. Naye kugamba wano waliwo tebinkwatako zindaba olwange n'asiwa mukange kyempugambe ne kugamba nti mukadde waffe kubanga kakadi mukadde waffe aliwo jjajja wa Buganda mu kitundu eky'Obwasanta n'abwana akola atya n'abuulirira abantu ng'abantu tebannaba obwongo tebunnaba kutereera kubanga kye tulina okusooka okumanya nti kikati tunenya ne Museveni naye tunuulira codes z'abantu gye tuvudde kubanga emisango emikadde gyegisala emipya kati ne bwona ogamba nti Museveni ayogere ayewole sente aziteekemu tebasobola kubanga oledde baakyama bakola ki baakyama tebalina mutima gwa ggwanga kati ebyokulabirako mubirabire ku bwakabaka bubaddewo kabaka abantu abaali badde bamutwalira information abataka babamugobako dda buli kintu kyonna kiki kubanga tulinamu waliwo ekintu ekyajja spider yajja mu muti gwa Santa mu nsi y'e Kanani najja n'azimbamu eyo poison disease esookera ddala abantu kyenjagala bakimanye nti eddiini tezirina kirungi kyezakola ki ng'ate gwe gwalina foundation ya education eddiini terina kirungi kyeyaleeta mu Buganda tewali kubanga bannaddiini abazungu bagenda okujja baleeta bannaddiini bazze batandikirawo okulwanyisa abataka tewaliwo kipya kibadde Mengo kitambula kati tekiriwo ekyokuneglectinga abataka okubabulawo we batuula batuuke bagende bawa Museveni olwedde eggwanga lyafa dda kasita deep state efa abataka ba supreme general kasita babeera nga ki nga bafu temugenda kutambuza ggwanga temugenda kutambuza ki ggwanga liti kubanga kati nabano bajja basomye bavudde bannaddiini babasomesa ne babeera balooya bamuliira bayanja baani batandika kumenya kyebamenya tebakikola ki tebamanyi nze nzize wano nentandika okugjayo information nti abange nti Uganda ye kyekino wali oliddeko omuntu abadde ajja akyogere mabega nze nkitandikiriza wano n'abantu ne batandika okukola ki naye abaayi naye wali owuliddeko abantu ne bakubira essimu ne bagamba nti bwayi mwami Mukose ne basinzira Mengo ne bakubira essimu ne bagamba mwami Mukose nti mujje ne muze Apollo tutule twogere nafunye essimu ate ntiisatiisa ng'egamba lwaki Mengo togivaako lwaki Bwakabaka tobuvaako ne mubuuza mbuveeko nakoze eki ekibi ne mugamba nsaaga mpe bingi mpayo ebintu ebi bibiri byogamba nti nabikoze bubi ku Mengo oba ku Bwakabaka nagamba anyiza wanga sibirina naye musinza ku TV okwo ne muwabya aba ne mugamba tutya nga naye ayogera agamba ku bwabya naye nga talina kigambo kya solo gamba basic yo Bwakabaka bwa Buganda amanyi gyeri ebeera ku buko so kubanga bw'aba ayagala nti nno twataakinge basic yo Bwakabaka bwa Buganda ebeera ku buko mu baana ba Nanganda Obwakabaka bwa Nanganda Obwakabaka bwa Mengo bwa Nanganda yasanga obulo ku Mengo ne Mengo zaaliwo wali ng'ogenda ekatwe kubaseeranga obulo kubasalira emisango na biki kabaka bamukolera akasera oba abatudde Mengo babakolera akasera oba basse kale so basiru tebamanyi Bwakabaka nti Obwakabaka bwa Buganda bwalamuliranga Ntebe mu Bwakayima Kato Kayima awo tewabeeranga Bwakabaka bano baali bajjwa ne bagezaako okwagala okukyusakyusa ebintu ne bitandika okubakafayalinga nga bibalya era kyekimu kyekiri ku Mutebi that is backfire kubanga tosobola kuyimirira noyambala eddiba lyengo nti ate gwe mayanja ng'otaasamirira kubanga bw'oŋŋamba ndino Mutebi yaddeyo n'anoonya amaanyi ga kibuuka omumbaala okuva essese yalina ogw'amayanja nga ye Hatcheries yayambala eddiba lyengo kati Lubaale bw'abanga amutudde mu Kamulume kamukole ki eyeweeza omumba
naye kati bo bagenda ne bawulira bigambo boogera bigambo Bwakabaka, that is zero sum games. Bwakabaka tebatambula bwe buti. Bwakabaka bubeera ne foundation convergence system yaabwe erirudda wa covenant case. Balikuba tugala nti balina Obwakabaka. Toyinza kuddira Kabaka n'omutuuza mu ntebe mmeka. Ye Ssaabataka ate ye Ssaabasajja yeye kojjaawe yeye mwanyina wa Naŋŋanda atamuzaala. Kwegamba ebintu bya kisiru. Bamutta bwe bamala okutta Mwanga bwe batyo nekyo bwe bamutta. Ne baddako Saidwadi ne bamutta. Kati bali ku Mutebi. Era bwe twogera Mutebi okusinziira ku omu ku insider wange yangambye nti eriiso lya Kabaka Mutebi erya kkono linatera okuziba okusinziira ku yabadde aŋŋamba n'aŋŋamba naye ye kati yabadde ankuba essimu nga andaga nti mwenyamivu olw'okuba nti Mengo esazeewo ezibe Abaganda mu nzikiza nga tebamanyi kigenda mu maaso eri Kabaka waabwe ng'agamba nti olaba Buganda oba Abaganda be bantu abakyasiza okuba abagunjufu nti singa omuwa updates n'omugamba nti mukulu Apollo tali bulungi ali mu mbeera ABCD nga tasobola okubiwulira mu ŋŋambo aguma n'akugobera n'agamba naye embeera ya Kabaka gy'alimu e Namibia tesanyusa era tewomya nakabululu n'akamu naye nti ye ng'obweraliikirivu bwe ng'agamba nti singa Kabaka gy'omukono mu ngabo baligamba ki Abaganda era baligamba ki Buganda kyokka ate mu mbeera y'emu omulangira omu n'aŋŋamba nti baleke kweraliikiriza bantu Kabaka agenda atereera kati ne mbuuza omulangira oyo nti lwaki temuvaayo mu butongole titugambye nti mutegeeze naye muyise ekiwandiiko mukumyeyo emitima gy'Abaganda anti kye mbagamba tebalina ekitundu kye baakola ekitundu kitya bagezezaako Kabaka okumujja ku bantu nga babadde bamutambuliza muki mu bukyamu bo ne bagifuula bizinesi omugano babba amataka batunda bakola ki kati Kabaka najja akubwa kati mu kukubwa kwa Kabaka ate bobeerabidde Lubaale fe abamanyi Lubaale si kyekintu ekyakola ki ekyokuzannyirako ajja kumala okukwata oli amulye ngeno beeyongera kukola mistake naye lwanaagwa mu bbo olinoombuulira anti kati bo bakimanyi nti Lubaale wa Namulondo atambulirako Namulondo bo nga abalya Kabaka Mutebi mu ngalo ayinza obutabakosa so kati bawaayo famire ya Kabaka Mutebi ebirigiddako tebali mu kulumirirwa Kabaka Mutebi n'Obuganda bali mu kwerumirirwa bo nga kola mane nti edda Obwakabaka bwa Buganda bwabeeranga buweereza era ng'ogamba nti oli mwami wa Kabaka ku kitundu kyabeeranga kyakitiibwa naye lwaleero okugamba nti oluvannyuma lw'okutongozaawo omusaala noleka okugamba nti buli akola emmengo nga mukungu mwami afuna omusaala Obwakabaka bwasiizinga okuba obw'abantu oba okubukolera n'omutima because edda omuntu yeewangayo naweewi n'agamba n'omwana nge mubawadde nga n'omwana agenda aweereza Bwakabaka aweereza Kabaka nga kyakitiibwa naye olwaleero omuntu agendayo nga Obwakabaka tebuli ku mutima nga kimutwala kufuna kasaala kano oba byakoze bituufu oba si bituufu oba byonoona oba tebyonoona kasaye ku nkomerero y'omwezi abanga afunye empeera so mu mbeera eno kati Kabaka atuuka tya kussa kati ojjukira bamuleeta luli nga takyaswana kussa out of pressure naye bave kubanga bakakumakya ne bagamba Abaganda nga tebanakyezuulira ne bagamba bannange kuba Kabaka muntu ng'abantu abala bonna alwala aseerera afuna obuzibu bwonna ne bagamba nti bannange Kabaka waffe tali mu mbeera nnungi nga basoose okyogera teri Omuganda yalibanjiza kulaba kuki ku Kabaka naye ekireetera Abaganda okubanja Kabaka waabwe kuba nti bantu ba bulijjo be bakyezuulira lwaki gwolinda omuntu nga gwe balinako attachment because Kabaka lwaki tumwagala nnyo tetumulonda ffe ng'abakoppi kikyabutonde tumanya nti olulyo bwe ruti
luvaamu kabaka oba mutuufu oba si mutuufu kasaba tumulaga nti ne batugamba olwaliro mukulu wa Apollo Ssebutinde ye kabaka waffe wa Buganda naye manyi nti mukulu wa Apollo yalidde Namulondo nga Nsobole naye nga bamutulaze mu butongole nina okugonda ne mulwanyisa mu buvunaanyizibwa paka bwe ntafuna kabaka gwe tulowooza nti ye mutuufu naye nti kati ffe abali Emmengo tubasaba tetulwanyisa Mmengo era kufaana abali wano abasatu teri muntu alina konda ku Bwakabaka naye bye tubyogera lwa bulumi bwe tulina ku Bwakabaka kuba nze Obwakabaka munako attachment nzalibwa mukyala Muganda ndi Muganda obwa Buganda bunkwatirako ddala Buganda endiisa Buganda ensuza Buganda empadde emirimu Buganda ensomeseza buli byonna byenfunye mu bulamu buno obwenimu olwaleero mbujje mu Buganda kati bwe situkuma kitiibwa kya Buganda negata kwaba bakityoboola kyo kisegera ndidde mu Luganda olukule ndako Mengo weeri n'abalangira bonna genda obabuuze olulyo lw'abalangira bava mu Naŋŋanda Essese babadde bababanjayo ki okuva mu Bwakayole kubanga nabo bayita Bakayole nti baserekera Buganda bawabula Akayole naye Essese babadde bababanjayo ki omuka asigala muki asigala muki era ffe abava mu Kayole mwanyina wa Nansereko Naŋŋanda oba Nanseko Naŋŋanda era ffe tusasudde abava mu Kayole Nsereko ne tuddayo mu kitundu ne tusasula paka ewa Kitinda wa Nnema nze kati Mmengo nga njinoonyako ki eriki awo Mmengo waliwo ki waliwo omusajja kyayambala empale abo basibira mu bbwa waliwo omusajja kyawe Mmengo ayambala empale awo waliwo abasajja waliwo babbi ne Lubaale bamubba bwe babanga waliwo okwagala okubba Lubaale bamubba babadde balina kye babanja season teziteredde akasolya tekateredde kati ani ali ku miggo si mukama waabwe bamukola ne bamublokinga era namuwulire Zambia Namibia galanse okuwandiikawo Kabaka Mutebi era nga okusinziza ku article emu okuva ku mukutu baguyita Zambian gapublishinze nga gategeeza nti kituufu Kabaka Mutebi ali Namibia era nga kiteeberezebwa nti ayinza okumalayo ennaku 55 okuva ku lunaku lwe bamuadimitinga okutuusa lwe banaamusiibula kiteeberezebwa nti ayinza okumalayo ennaku 55 wakati w'ennaku 55 n'emyezi 2 so amawulire gagenza gawandiika e Namibia gategeeza nti kituufu Kabaka Mutebi gyali era nga ne gavumenti yakonfaminze mu butongole gye baamujja ye wali eddagala gye baamujja ye wali ki eddagala bamukomyewo kubanga ffe tuli mu kitundu ogamba gye baamujja Germany tuli mu kitundu kya Muzaŋŋanda tuli mu kitundu kyaki eri abazungu n'eddalo lyabalimu okujjanjaba n'ensimbu wano tugijjanjaba wano tubikola ki tubijjanjaba n'omuntu ne bamuyunga n'okugulu mu bbanga n'eki buli kimu kati ate kiki bamuzzi tumukole ki kubanga ffe tuli bazzukulu ba Muzaŋŋanda obuzadde buli muffe obutonzi buli muki mu Buganda bwabanga waliwo ekitundu ekyali kyasoba twakitereeza dda kati bo ne banagezaako ne batutunuulira ne batwenyinyimbwa nti tutudde wano mu studio tubavumirira bali ki Mengo terina kyeri kino abantu kale kibabuulire oba bandaba mu TV baba bayomba terina kyeri terina kyeri kibondo ky'ababbi nvunza terina era abantu bamuwadde abantu nga temukimanyanga kati okuva n'olwaliro mukimanyi si kibondo kya nvunza temuli kubanga n'envunza yandawula alina omugaso bwekuluma mu kigero omanya obuzibu kituufu naye tebalina kye bakola ki waliyo galooya agabbi
okuva eri nga education yezze n'amadiini gazze waliyo bibiina bazzukulu b'abannaddiini neki obwakabaka babukola ki babusaanyaawo temuli wadde mu Mmengo temuli waddamu akantu bwe kati wabula nga bayibuli bweka nti balinga ebisusunku empewo bye zifuumuula abatambulira mu kuteesa kw'ababi mu Mmengo temulimu kintu neki wadde kati eri ku mulembe yasooka kugwa bakatuliki nejja ku mulembe gwa protestante n'abasiraamu abaasooka okujja era zaali ntalo nga kuyiwa musaayi ku myanga era nawulidde bayisiza ekiragiro Emmengo mbu okusinza kusosi zange nti buli mukozi yenna nga olimu establishment ya Bwakabaka oba obuweereza Bwakabaka oba ku mikutu gya mpuliziganya oba mu buweereza buno obulala tokkirizibwa kwogera ku mbeera na bulamu bwa Kabaka. Bwe mpulira mbu babayisizaako ekiragiro tokkirizibwa kwogera ku mbeera bamulamu bwa Kabaka okuggyako ng'ofunye ekiwandiiko ekitongole oba obubaka obutongole si mu public si mu mikwano gyo singa kinaazuulibwa mbu simanyi nikola ku radio gindi naye tubadde tunyumyanyumyamu ne mu mbejja fayida eno mukwano gwange nina kinawuliddeko ko neokyogera ne bakimanya bumanya tolina mulimu kati abantu bebuuliza nze ndi Muganda Kabaka nkwatako lwaki bwe mbanyumya kale siri ku mpewo lwaki bwe mbanyumya siraga okwogera concern oba okufaayo okwange eri Kabaka guba musango ngeza ku kino kuba yangambye weeyo munda naye yangambye mbu kyayisibwa so simanyi butuufu bwakyo naye bwe bangambye today Mengo is a personal property a company y'abantu eki nga bono olaba Buganda Land Board is a personal ki property kati gwolina kikwasa Mukama mbwese byoto yalina kiramula yalina okukola ki okukiramula tekikyali kuffe mubula just kukubirira abantu baffe ne baga nti muyingira mu kintu ekyo mukireke mukikole ki mukiveeko kintu ky'abantu kyabwannannyini baba bajja kutuuka ekiseera n'okwagala okutuwawaabira naye nga tujja kuwoza sigula looya sigula looya omukulu Jesper webale nnyo okutulaba agamba nsobola okuwanga ejjembe nga sinnabikka Kabaka nedda ejjembe osobola oliwanga mbuuza nti otya okay kubanga Kabaka era addayo mu kitundu kiri ekyabajjajjabo n'olima ebijja baba bajjajjabo bosooka n'olima ebijja ne munaaba ne mutukula ne baba naazo olweza n'ebbombo ne musooka munoonya ki muzimu ne gujja then omuzimu bwe gujja ne gulyoka guta amayembe gaagwo naye oli ayinza okugamba nti ate agenda abike Kabaka eno egindi waliwo levels zetutambuliramu nga zitambuliramu ki paka kadi level ngeri gye mwagenda waliwo abanene abagitambulirako so bulubala ayina emitendera kati nga bonolaba nti Obwakabaka akasolya netujja akati bano kye baamenya kubanga baamenya ekitundu okuva eri emabega kati bo bakitambulira mu kukoleramu nsimbi so nga bakubuuza nti akampowooko n'enswa tikampowooko eggaali ne pipi kati bano banoonya ssente zaabwe naye nga tebamanyi nti buli lwe babadde bongera okunoonya ssente bongera buzibu ku biki ku bizibu Mrs. Walusimbi webale kutulaba munaye ng'otulabiraawo mu London webale nnyo webalire ddala agamba nsaba kutusomesa ku jjembe lukwata sijjukira kubanga twali tulisomesezzaako lukwata nze omanyi amayembe sijja kulimba amayembe mazibu ono eno yeeyita kino eno mbano yeeyita kino ebibuuzo nno bino bibadde mbadde ngambiyitamu waliwo omuzukulu w'omucwezi agamba naye nga lwaki nga temusomesa ku lubaale w'Abanyarwanda Abanyarwanda balina lubaale balina yajjako ne seppeewo abadde ayagala tusomese lubaale ki
Simanyiru Abanyarwanda balina no Abanyarwanda batambulira mu mpewo baana bannakayima. No obusobuli nti olumbe lwetukozesa tetukozesa mu Lunyarwanda. Naye ng'ebisebisa tuzosobesa kyengera okukola okuyambibwa Kenya njageza okuloonya emikono gyange Abanyarwanda nsobole okukyusa bino ebigambo ebimu mu lulimi bannaffe abamu lwe bategeera because tuzze tubisomesa era nga mulonga akugamba nti ono lubale weno ono bamuyita bwe bati mu mawanga geno bamuyita bwe bati naye njagezaako kulaba nga ngezaako okunoonya ndabe ekyensobola okukola kati Abanyarwanda kye baba bamanya lubale naakomawo ku basic akomawo ku ki basic era Abanyarwanda empewo yaabwe enkulu ne bolaba nga balumwa nnyo envunza ndawula kabaka ki ndawula era bo bajjwa mu Buganda kubanga bava mukazi oli ow'ente Nakayima kati ate ffe babiri kati ate ffe ne tubeera mu kitundu kyani kyakato Kahuma oba Kayima okiraba abaana bannyina abagabe kati Abanyarwanda nze ng'olyaddawo nga ngamba nti n'Abanyarwanda lubale waabwe ali luddawo engobo ya Ndawula njirina effumu ndirina ekifundikwa nkirina obuwangiro bwembulina mu Bwandawula kakati ng'oŋŋamba oti n'olusozi lwe n'embuga yenjirina anasooka okujja ogizimba mu bajjwa y'anaali obwakabaka bwa Buganda. Ndowooza ensonga eyo yennyini tuwulire Mulongo ng'asomesa ku Kabaka Bulamu naye nga kuno tutunire ekitundu kyafuukamu oba kyayitamu n'afuuka laddu soka tunuulire awo then akakadde nga kakyaliwo tunuulire abajulizi ab'Namugongo ku kikyayogera naye Sebyuma tuwe okusomesa kwa Mulongo ku nsonga ya Kabaka Bulamu tukyagenda mu maaso n'ekitundu kino kyekiringa ekiddira ekisembayo oba sina kindi kyekisembayo okusinzira oba okusinzira ku bulungamizibwa n'abafunye okuva ku bakulu abamusingako. Mu nnono zaffe kibenga weewaawo nga wekyali mu lubereberye nakaakano na bulijjo emirembe ne mu mirembe tunaamenyanga ebiwumbu by'emibiri gyaffe n'ebiyungo by'emibiri gyaffe nga tumutendereza ku bwantamegwa obwoyo atuwumbawumba n'azikeesa nga naffe zikyatukubira enduulu kale nange ngobye bumale era ntudde bulembwe era ntudde bukalamu ng'endeku eŋŋanda ng'endeku ng'amabuuga amabya agabukala mu kibatu ky'omulangira kale nange ekitala nkikutte ng'omusajja owa Buganda era muzzukulu wa Kaganda muzzukulu wa Mukasa muzzukulu wa Basange muzzukulu wa Mayembe muzzukulu w'emizimu nga nange singa sigwali muzimu oba oliawo saalitembeetedde ensonga ndakulira ku ddoboozi lyange lino kale mbakoowoola tutuule tuwaye twakoma kafubiro oba kayungo nga tusoosowaza ensonga z'abalangira basatu nga gwe tukulembezza ennyo ye Mutanda nga twogera ku bitone bye byatuwa era byatukkiza n'atuwa ne tugabakiza kale olwaleero ngenda kwogera ku kitone ekya laddu kye ki yoyo mutenzaggulu kyomya yoyo mutenzaggulu abanyolo gwe baayita alaali kagolo yoyo mutenzaggulu abalya nnaka abalya ntala abagandazi akaali akamu akati akaggomeza ekibira nange ndi mu Kampalabanya ku lusozi lwa jjajjange Masajja gye nsinzidde okubanga mpeereza eddoboozi lyange lino lye muwulirako ng'olwaleero njagala twogere ku laddu eyo ti laddu mwe muli amaanyi ga jjajjaffe Omulongo Omulangira Kizza mwasinzira okubanga ajja amaanyi ku kitone eky'omwezi nga atuweereza ng'asobola okujja ebibamba ng'asobola okujja amalogo ng'asobola okujja okuloga ng'asobola okusinza nassa emize emibi ne tuyitibwa abasamize n'asinziira ng'ajja ebyo byonna byonna ebitatuukiridde mu bulamu bwaffe nti ge masannyalaze ge tuwulira era n'oyo gwe tuyita omubunzi abangi gwe mwamanyanga omuzungu mwe yasinzira mu kitonde ekyo oba mu kitone ekyo n'aba ng'asobola okuyiiya amasannyalaze mu biro by'abajjajjaffe eby'amazaalibwa ag'okumanya kale ekitundu ekya laddu kitudde mu kanyomero akajjajjaffe omulungi
oyo Sseggulu erigamba mwe yasinzirira okubanga azaala omwana we Ssekisaka mwe yatuuliza amaanyi ng'ali n'omwana ow'obuwala Nakayima ne jjajjaffe Ndabizaawula abangi gwe tumanyi nga Lubanga. Kale amaanyi ga Ladda ago bwe gajjira mu bukambwe gasaanyaawo, naye yagakozesa mu kitiibwa kye ekirungi n'aba nga asobola okuyuuguumya mu bwamusisi, asisimula abasange, asisimula emizimu, asisimula obuzimu obutudde ku mubiri gyaffe, asisimula obutuffaali obw'emibiri tiraddu mugiraba kumyamya oba neerasa mu kitangaala kyayo nti oyo yenna aba ayina ekitaatereera Ladda eyo ekijjawo mu buyinza bwe n'amaanyi ge n'ekitiibwa kye. Tuyina ekitone eky'olufu abamu gwe muyita Ssuulwe, nti bwe tudda mu mawanga gali ag'Abawarabiya oba ag'Abawarabu be baafuna ekitone okusinga ekitone ekyo eky'olufu. Eno tumugako kimoge mu buufu oba mu butonde obwakyo obutono mwe yatuweera amaanyi n'obuyinza okuba nga tusobola okukolima oba ne tuggyawo ekikolimo ekyo eky'obusungu obwaliwo wakati bw'omulongo Waswa ne Kato. Ekitone kye eky'olufu kye kigabiza omukka ogw'emirembe. Era mu katonda ako jjajjaffe omulungi Ntaamaaso, jjajjaffe omulungi Ssenjuba, jjajjaffe omulungi Kitangaala Mwakira ne tugamba nti atuwa ekitangaala ekyannamira ekirungi, nti amaanyi g'olufu ge gaateekawo obwenkanenkane wakati wa Laddu n'omuyaga, nti Ssuulwe oyo asobola okutoba oba n'atobyatobya ebyo byonna byonna ebimera mu kiro ne muba nga musta omukka gwe gumu n'ebimera. Era ye yateekawo embagiro n'ateekawo obuwangiro obw'okubanga Ssuulwe asobola okumerusa akatiko okuva mu ttaka, Ssuulwe asobola okumerusa omuddo bwe tuggyako eddagala erituwonya erituvumula. Ssuulwe ateeka amaanyi mu mirandira egy'emiti ng'ali mu kkobaane erya Laddu. Waliwo ekitone eky'eddoboozi olwaleero, ekitone ekyo eky'eddoboozi yenze g'owulira nti mu buufu obwo omulongo wa Kabaka oba Kabaka Kato mwe yasinziirira okuwa abalongo ba Ndawula bonna eddoboozi. Mu biro biri ebyabajjajjaffe baaguyitanga omuwawa lwa nsonga ensi yawaawaalanga wewa. Era mu kuwaawaala okwawa kwe kwatuweesa n'agamba nti nze yakuwa, ne tugamba yoyo Kabaka yakuwa. Mu bwayakuwa bwakuweera eddoboozi, n'akuwa omuyaga, n'akuwa ettaka, n'akuwa ekitangaala kye tuyita ekyannamira. Tuyina ekitone eky'ensikansi, omuzungu kyayita gravity oba gravity, nti mu buufu obwo bwe twasinzirira okuba nga tufuna obwenkane ne tugamba ekikka ennyanja tekyewala muyamba. Mwe tusinze ne tugamba nti jjajjaffe Ssejjengo mu bwakalondoozi mwafumulira embuyaga ne tusobola okuseeyeeya mu bwakitinda oba mu bwannakitembo obw'amazzi, ne tuba nga tuseeyeeya mu bwakantu muntu kintu ng'omuntu atondebwa. Tuyina ekitonde oba ekitone ekya bbalaafu, n'okeera mu nkya ne bagamba mpulira obunnyogovu, kale n'aleeta ekitone eky'omuliro, nti kwe twasinzira okuba nga tukuba entala. Ne tuva mu buvo bw'abajjajjaffe bwe baaliiranga ng'ebikalu ebyo ebyayanikibwanga ku mbaale, ebyayanikibwanga nti ebiwu bye twajjanga ku nsolo zaffe oba abalongo okubugumya emibiri, ne kikuuma ebbugumu, ne kikuuma obunnyogovu nga bwonna butambulira mu magera gaabwo agateekeredde era amatuufu, okubanga osobola okufuna eddoboozi, osobola okufuna okuwulira, osobola okufuna okumanya nti ebbugumu erisukkuluma obungi tekiba kirungi, nti n'obunnyogovu obusukkulula obungi nakyo tekiba kirungi. Kale n'aba ng'asobola okukuuma obwenkane
wakati w'omuyaga ogwokya ne tufuna ensikansi. Tiweebuuze omulongo Kiwanuka ava mu magulu ameka okubanga atemba ejjoba ku maanyi ga laddu mu kutemya kw'eriiso n'entayinza obutasala kkubo, entayinza obutasomoka lujja. Lwaki asobola okutuula ku ngumba ez'omuntu n'atemba ejjoba? Nga tuzzeeko mu buufu buli omulongo Waswa we yaswalira, kubanga twamuyita Waswa nti Waswa yaswala, nti Kato yasigala muto. N'akugamba nze muto naye ate nze mukulu eyatuuma Waswa ne Kizza, ate n'afuuka Kaggwa eyalanga, n'afuuka Kizza eyazza emirembe, n'afuuka Kigongo. Bwe tuddeko mu buufu bwe bumu, jjajjaffe omulungi Kaayaaya omulongo Waswa bw'azaalira abalongo abasatu, ne tugamba nti bino ebyana byani, bino ebirongo byani, byandawula bye bijja bisamba endege. Omukyala okufuna ettu, omusajja okuba n'enkwanso ewakisa, nti oli yateekawo obwenkanenkana obw'amaanyi kwe tuyita okukkanya kw'emyoyo, y'ensikansi eyo ereetera omukyala okubanga afuuyisa ng'ate omusajja attulula. Kale obutabeerawo kw'ekitone ekyo eky'ensikansi kitegeeza naye tewali badde kantu muntu oyo atambulira mu kitiibwa ky'omuntu, nga tuvudde mu bwakintuntu, kubanga eggi essajja n'enkwanso, ensajja n'ejja ekyala n'enkwanso oba eggi essajja we bisisinkanira, naye mu bwensikansi eyo yateekawo obwenkano wakati w'ekyo kye twayita kintu kantu muntu. Ne tuba n'ekitone eky'okumulisa oba eky'ekimuli. Ngenda kubalengeza mu buufu obw'enjuki. Enjuki eyo n'enswera byombi biwuka era byombi bibuukira ewuba omutanda gye twaliise kaabuyonjo. Enswera ebuukira ku bimera n'enjuki ebuukira ku bimera, naye ebyo byombiriri byaweebwa obuyinza n'amaanyi ag'ebitone 12 okubanga bisobola okuteekawo ekitundu eky'okumulisa kye tuyita ekimuli. Tikubaako obuntu obw'enjawulo ku bimuli ebyo. Olumu liyinza okuba ejja essajja oba ejja ekkazi erireetera okuleetera ekintu ekyo kuvaako ensigo. Abaganda baalugera ne bagamba nti alidde eggi ne yeesubya omuwula. Omuwula kye ki? Olwaleero sseggwanga ekookolima n'enseera n'ekyoccolima, naye bw'olya amagi oweeza enkoko. Kale enkoko embaata gwe gwali omuwula, n'ettooke gwe gwali omuwula, naye wotta eggi lyenjogerako yendu oba amagina, nti ewatali magina ago amaanyi ago agatuula mu buufu obwo kitegeeza oba ottattanyizza okwenkanankana kw'ekitone ekyo. Ne bagamba nti yeewalawala empanga ebiika masumba, essumba teryaza. Era Abaganda balina oluvumo olugamba nti akaze oba akabi kafiira ku mugumba. Kale lyeryo eggumbagumba eryafuula omuntu okuba omuntu akaali akantu naye ng'asooka kuba mu bw'obulongo obw'ensonga eyo. Weewaawo akatonotono akatuukiridde kasinga ekinene ekisuubize. Nja kusaba leero akategedde akamulongole akategeerere ddala. Kale kulikayo mu kusomesa okwo ndowooza olina kyoyizeemu, olina kyoggyemu. Mulabe waffe omulungi embeera ndowooza bwetyo. Ndowooza akanyumira ako kazze kabanyumira era ndaba wano maama wange Alicia Lumbiholic n'Omumbejja Nandawula debate muginayo nze ndaba Omumbejja Ndagire Ndagi kwoli nnyo era ndaba debate kweri amaanyi Mukaya Uthama Kalyango Musa Muteesa Asira Omuzirango omuzukulu Muteesa Asira kwoli nnyo. Mbebaza okubanga mugezezaako okumulungula ensonga ez'enjawulo
ndaba omukyala Irene naawe kwoli Luboyera Edward muli bangi abamu mulaga obutali mativu wammwe abamu mulaga okusima kwammwe ensonga ez'enjawulo mulaga obutali mativu wammwe ku by'obufuzi ebyobwakabaka ebifo emengo buli muntu okusinzira bw'oba olabye tubeebaza nti mulazize butali mativu wammwe mu mbeera eweesa ekitiibwa nga temutyobodde omu ku bali mu mbeera eno oba abaweereza oba mu abali abakubaganya ebirowoozo tubeebaza bwetyo tulina okutambula nti bw'oba munno bw'aba nga ayogedde ekitakusanyusa oba kyolaba nti kijjansa omwanukula mu mbeera ey'ekitiibwa debate nesigala nga etambula so tubeebaza mwebale kubanga mutwagadde mwebale kubanga mugobeera mwebale kubanga tukubaganya ebirowoozo ekyo tujja kubanga tutambuza ensonga zino n'okubanga tuli abantu abagunjufu nti ffenna nimubanga muli balongo temusobola kulowooza kyekimu temusobola kukkizaganya ku buli kimu naye muwabulwagana mutya nga teri atyobodde munno so tubeebaza olw'ensonga eyo ekirala kyenjagala abantu bamanye ekibadde kyekimanyiddwa kubanga waliwo ebintu ebimu byembagirayo wano nga babadde tebabikola nga bali be babadde balowoolezaamu nabo tebibadde byabwe tosobola kuyingira mu kodizi zitali zizo nga bwolaba bayibuli erimu ebika 12 mubaamu olyo lwaba Dawudi abaleevi abaki abafalisaayo bonna bakola ki babeeramu kati mubeera with different levels integers omuntu okuresivinga naye kyemuba musooka okumanya mu Abaganda temusumatula bigambo ti abo Banyarwanda abo Banyoro abo Batanzania abo Bakongo ekintu ekyo njagala abantu bakikole ki naye olumugaba mazima nga kituufu baba bali ekyo so kale nsobanga abasoga nga alifalinga ku nze bwe mba sina kibi nnyo nze ng'omusoga ndowooza tewali nnyo omusango bangamba abo basoga kuba muzeeyi bw'oyogera ku nsonga y'okuba nti tosobola kwerimbika mu kitali kikyo eriyo omuntu gwe mbadde mmanyi nga bulijjo yeyita Muganda nga era nga avumira nnyo Abanyarwanda nga yeyita Muganda naye kyageza okuzuuka nga jjajjaawe azala jjajja azala kitaawe yajja mu Buganda ne bamuwa ekika kati bo nga abaana balowooza nti Baganda nnyo naye nga kumbe ate Banyarwanda so nze ndowooza nti bakugamba nti abo abasoga nze bw'okibanga okakasa abasoga mukoze bulungi be proud wenyumize mu ekyo lwaki bagamba nti Abanyarwanda ng'okimanyi temukoze bubi lwaki onyiiga kati waliwo ekintu ekyensonyi abantu kye batamanyi nti ojjukira Gashumba bwe yagamba nti ffe abavandimwe be baana bannyina abagabe ababa mu ndeemu bannyina abaki abagabe bw'ogenda okutuulira abagabe be bali mu lulyo lwa Kahuma abali mu lulyo lwani lwa Kahuma bw'okomawo mu Bamakobe be Bakawuma be baki Bakawuma era n'embuga ya Ndawula kati onsanze mu Bwakawuma weeri kyobulaba nti ngenda n'enseka kubanga ne mu Kikomazi ekikomagira Ssaabasajja effumu n'okumulayiza ffe n'okumuwangira effumu mu Ssasa awo mu Kikomazi Ssasa lyabangawo naye kati olw'okuba baabula Kabaka kitaawe yadduka ne bapama Ntanda adduka bagenda e Bungereza babeerayo bonna Kabaka eyo famire tamanyi nagyeki lwaki olumeze lugulu wetadde n'agayaali bugakola llo jjajjaffe yatugamba jjajjaffe bagamba yagamba nti kitaawe bwate bwe yatugese batabuulira oba mugamba kino omanyi muzeeyi nga tuwunzika tuyinza obutafuna nsonga y'abajulizi gyafuna Friday ejja nga tuwunzika nti tulina obuzibu bwe twesiŋŋaanye nti bagenda ne bagamba nti for example katugeze nti abasoga batugya kwa 45
kati nze ng'omusoga nenyomba nnyo kuba banjereze batuyisizaamu olugaayo naye ate mba naakamala okuyomba naye nkola ekintu ekindaga nti ate ekituufu nzikkaatiriza nti tubanamu 5 kati mba siwadde mukisa muntu onanjerega bwebanga bagamba nti abanyarwanda muli babi gwe nekikuyisa bubi kola ekyo ekiraga nti abanyarwanda balungi naye gwe bagamba muli babi wayitawo dakiika 3 n'okola ekintu ekiraga nti ate ekituufu muli babi bagamba nti for example oliyo bagamba nti abaganda bali bankwe kale kituufu ayinza wakasi bali bankwe naye gwe bw'okola ekintu ate kikkaatiza oli kyagamba nti oli muli bwankwe ekyo kitegeeza okkaatiza naffe obuvunaanyizibwa bwaffe tukole ebyo ebiwakanya ebyo ebitwogerwako bagamba nti famire y'ababbi n'onyiganya okuba bagamba famire y'ababbi naye batera ddala kikaasa ne bakwata n'enkoko ya gundi lwaki oyagala ekyalo kigambe nti muli babbi oba kitegeeza nti naffe ng'abantu lozeka kaseera tweteke ku minzaani nti nga tunanyingira abantu bano abatuvuma oyo munyarwanda oyo muganda oyo musoga oyo mukyota oyo muteeso tukole ebintu ebyo ebinatuweesa ekitiibwa nabadde akuyisaamu amaaso nabadde akuyisaamu olugaali nabadde akuvoola naye okuwa ekitiibwa agambe mbadde vuma abaganda naye ate banjawulo muwuliriza muganda wange akanyomonyomo ka lubaale ye muzaŋŋanda akanyomonyomo ka lubaale ke kakuba abaganda okubya dda kabaka waabwe kanyomonyomo kaki ka lubaale tewali kirala okuva ku ssekabaka nga bamaze okutta Mwanga ekikuba Buganda kintu eki kimu kuvuula lubaale era banaaba tebannaba kunoonya nsonga eyo ey'okuddayo okumanya nti luno olulyo wadde lwabalema lwe lulina okutegeerera ffe tebagenda kulaba kkubo abo bamuzibe ba Mmengo tebaliraba kkubo kale abalabi baffe nze munzikirize tukome wano ku lwange mbasiibula nga mbeebaza mwenna abantu ab'enjawulo mukulu mulumba USA nkutumiddeko Sophie Nabunya Japan weebale nnyo weebale ddala weekend yange wagimpisaamu bulungi Sunday wantwalako out so nkwebaza mukulu mwanyinaze Sophie Nabunya okuva Japan weebale nnyo weebale ddala n'abantu abala ab'enjawulo mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mutugoberera era nammwe ababadde ku live yaffe tubeebaza mufudde show okuba so interactive okubanga lively ekomeza mutuzirabye ezitulokota ezitwebaza ezituwaana zonna tuzisaamu ekitiibwa era endowooza zammwe tuzisaamu ekitiibwa naddala nga mukozeseza olulimi olulungi kuba tetuli bamalayika era tuli perfect tumanyi mu bye twogera mubiramu ebibakosa n'ebibasanyusa naye ekikulu nti owakanyiza otya oba olaze otya obutali bumativu bwammwe nze nga nsikwinaako obuzibu bwondaga nti kino kikuyisa si bulungi kasita obanga okikoze mu bulambulukufu bambi aba YouTube tubeebaza mwebale nnyo ddala tubasaba musubscribinge ku YouTube channel yaffe okusobola okuba nga mufuna empeereza zaffe osobola okuvisitinga website yaffe eri www.alternativeuganda.org www.alternativeuganda.org bwalina business osobola okujja mu kabokisi kange aka WhatsApp oba direct call ku 0700 tukola emirimu egy'enjawulo egyekwasa ku bwegibanga maloboozi video na bifaananyi gwe jangu byekusa ku ebyo maloboozi video bifaananyi na kuwandikwa scripting jangu twogere business oyinza okubanga tukukule kalango oyinza okubanga oyagala tukulangire business yo oyinza okubanga olina event yo oyagala tugikavaringe oyinza okubanga olina omukolo katugeze oba mbaga oyagala abali ebweru w'eggwanga bagigobere bamanye ebiri ku ground byonna tubikola so osobola okuba nga tukukolera emirimu egyo gyonna so tukwaniriza jangu twogere business muzeeyi Apollo Sebutinde kankuwe akamansukira otujje wano naawe balumiriza ekitundu kye tulimu ng'Abaganda kya muzaŋŋanda tulekeraawo okukozesa abusive language kyabo baki kubanga tufe tuddeyo mu kitundu kya Ssewaswa akazaala balongo oba omuzzukulu akuyisiza bubi naye nga naye wa Buganda nga yakuyisa bubi
gwe gwolina omusomesa naye naawe tomuddamu abusively oli munyarwanda olaba kibanganganga kutandika kuyombagana n'omuntu ananaagira bwakukuba oli kubanga gwojja kubanga oyogera ebigambo 5 nga yakyalwanagana ekigambo kimu bwebuzibu olikolaki tulina obulema tulina obuki tuleke kwefuula abaganda tuleme kwefuula nti no ffe tuli extraordinary wa katonda ng'abayudaaya abo beefudde bagenza okumaliriza bali mu kutta bussi bantu kubanga abaalimba nti bebbo so nga Ezekieri agamba nti abo abayita abokwakayakana si bebbo nze nina abantu bange mu nsi eyo masekati ekitundu bwe tuba tukitegedde tulina okulinomalizing empisa zaffe tuddeyo mu bwerufu tuleme bukomya mu bigambo ng'ate eri kabaka afa mwebale nnyo mwebalire ddala kale Mumbejja tujja olwaleero mu Buy Uganda Build Uganda tugende tuwagire Uganda Cranes ng'ekwatagana ne Botswana wali ku kisaawe e Namboole tubalaga okwagala n'omukwano Sara kizaako mukono omwezi gwa June gubeera gwa Mental Awareness Month for Men. Abasajja muyina ebintu ebibatewanya naye nga temwogera. We are seeing men committing suicide abejja mu bulamu bw'ensi olw'ensonga nti muganye okwogera ebibanyigiriza. Waliwo abuuza nti alabirira abo bonna gwani akulabirira oba ani akufaako. So banaye abasajja, this is your month, the month of June. Banaye to opening up, it is not a sign of weakness. Ofuna gwoyogera naye yogera naye omugambe naye obulamu buntwala because mu maka taata afaayo nnyo okulaba famire ye eridde, famire ye etambula naye taata ani amufaako kubanga ne maama ye tafaayo ku taata. Maama ayagala kulaba abaana be bateredde naye ani ali mu kufa ku taata. So bataata tubasaba bannyinaffe emwogere, you seek for help weetaaga obuyambi, enoonya omuntu gw'okkiririzaamu nti oyo gw'owuliramu emirembe omweyabize. Kirungi nnyo okwogerako ekizibu ky'oyogedde oba ky'osharinze kibeera half solved. Omuntu ayinza okuwabulamu n'akuwa ku magezi kola bwoti ne bwoti. So we do not want to see stories ezeyongera mu maaso ate ono yesse ate oli yavudde ku kizimbe ne yeekata wansi ennume y'ekigwo n'akalirawo. So it is Mental Awareness Month for Men. So bannanga abaami, we are ending depression and it starts with you and me by sharing information and opening up. Step esooka kuwona ebeera step you're taking to talk about something ekikuyisa obubi oba kyoyitamu. Awo nno mba ngenze mu koosi yange eyamalira obudde nga nsoma counseling and guidance. So bannaye mbaagaliza olunaku olungi, mubeere bulungi, mweraba. Bonna benkoseza si beetondera, those are my opinions. Nammwe muli entitled eri opinions zammwe. Mbaagaliza weekend ennungi. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.